abantu bagenze bavaako kaki akafu ku maaso kati abantu beetegeera tokyasobola bagamba nti baasi tiikinga abantu bakolanga payipu nti walabye baasi kolaki tiikinga kyova olaba n'ekibanda yakireeta n'agamba nti walabye ambula kolaki tiikinga kati Honorable Kalule Ssengo taba kuyingira NRM yandifuze kugomba omuntu agenda yeekweke mukala akusala emyaka etaano nga yeekwese muki mukalo kyovola mazina nze siina mpala nendi permanent ne bw'osanga omuntu nga mpisaamu eggaali enkyo osanga tuti waabwe nga bw'omumanyi kati bakukwasa ne batandika katembo anti oluma kutta nga nange nemanyi nga nina omumwa nga sisirika ogamba nti nga njasama n'agamba nti nina ebyokukola bingi abantu bakeera ku geeti yange zino $2 bwe naazizaayo era bajja kuzibba kanzigabire mu bantu nazigabira mu bantu era abantu ne bakiraba naye Honorable Tamugizi nakola ki nazizaayo ewaffe simanyi wezaayo ndayira 10 bakireeta okirya anti katankugamba makerere nno ekikonyisa bwe natuuka Makerere abantu bampitanga mulongo ate walinayo munno akufaanana Moses Radio nga nze wasanga radio ye kato naye ng'okakasa Ssengo yabba akaluka kati nkubulira ebyalo engoma naye yafuna obululu 1999 ku bantu abalinga mu 10 olaba byomeka ndayiro yani munagomba ddala ajjudde n'agamba bukyanga tulaba gomba teri mwana teri gomba tetefuna ko muntu alina ddoboozi nga mwana naye nti bwe mmanga muli kyabaka ba parliament nga mwagala ddoboozi yamwe kuwulirwa eddagala liri mwalifumi nange ne neeyongeramu amaanyi nenkola n'ebitakoleka nkutte kuba kalaba Agda eddoboozi ly'eggomba tubaniza mwenna abatulabako ku Agda live eddoboozi ly'eggomba byebya nti bizeemu anti kale anjagala kadde kano okutumirako ku mwana muwala omusamaavu Rose Minani okusinziiraawo Dubai nentumirako omusamaavu wange Robina Nakabugo timugamba mutya mwenna abatulaba olunaku olwali lwa njawulo naku tuli tusandise osemberera ennaku enkulu era Sunday eno tugenda kunyenya matabi naye nga leero tukyaddeko ow'omukulu omukuukuutivu owo nyini masannyalaze otogera ku masannyalaze abagomba East mukimanyi bulungi nnyo kye tuba tutegeeza netiwaaka ebeera mu 10 buli kimu kibeera kkiriya so tuze tuwayewayeemukko naye mu mbeera ezimu ezitali za bulijjo about politics so nga zigenda beera serious so mwesiba olikuba munywere saagala basaagasaaga mbazira nkutumiddeko ekiriri awo ne Uncle Mute ne Balamu owa Balamu Invetisi Kanoni nkwaniza nnyo Honorable ku Agda live eddoboozi ly'eggomba yeffe abaana b'eggomba Development Association live tukwanirizaako buza kuba tulaba basebo ne bannyabo abalabi ba Agda live eddoboozi ly'eggomba ate ye First Online TV ndowooza mu ggomba yaffe ddala nsanyuse nnyo okubaako wamu nammwe ate nsanyukidde ddala kubanga naddala abantu b'otumidde abo bandi ku mutima lwakuba nti weerabiddeyo mwannyinaze akuli aba diaspora Kapapa Nuru Kapapa teka munno nnyo oyo nno maama wange mwerabidde bannange maama ononsonyiwa naye nga naye nkutumiddeko Nuru Kapapa nze ndi okujjukiza bwe weerabidde era bannange teyo kyonkoze ontankulidde babitankulidde abadde bagenda kukwata naye nga mutumiddeko nnyo aye totumiranga Nuru Kapapa yekka nga totumiddeko Afande Benoni ojja kuba okoze ensobi yankyawamu oba kale ne anyway naye yakukyawamu yankyawamu simanyi lwaki yankyawa mukulu Benoni ate n'omuntu owaddala naye nga nawe akwagala nnyo bwakugamba akwagala nnyo abantu abakwagala bemmanyi obulungi oyo Benoni Saalongo Semata Senkubuge mugambe Beeka abo bakuli ku mutima bali ku mutima awo nno nkutte bulungi era olabikolayiko kunsoma munda abantu nze mbamanyi oli mu bantu abantu mbamanyi bulungi nnyo natakwagala nsobola omukugamba naye si ku kamera wali badde omugamba naye twali muswaziza lumu saagala ntalo kale katumulinde naye waliwo agwa wakati awo Saalongo Mbaziira ye agwa wakati awo oyo omwana naye bannange nzimanyi ekimutanjagaza ate n'ekimunjagaza naye nze ayagala nnyo nze kasita tutambula
bachita breaking up and making up. Breaking up and making up. Omugwambo musituka. Aha, wote tutambula. Okay. Enkuba wetonye nga twawula. Nga wase nga tugatta. Oya yabambi kyemumanyiko muganda wange Salongo Mbazira. Ewali omukulu ttooke. Era senga baali bamuzaana balongo twali mwise kitooke. Mukulu banana. Banana nnyo afiirawo ddala ku kigambo ekiyitibwa omuntu. Sajja wange muleka nabana mukodomi wange oyo. Mulamba. Manti ndi wa ku lusozi Bwinja Butoole. Bwenve e Nakasozi. Ate ensenga Bwinja Butoole. History yange yenna obuto. Bwinja Butoole. So kati awo oba omulaba. Tuyo mukodomi waffe ssebo wa ku lusozi olwo. Kwali. Atani yamufuula Saalongo. Ate nno bujja wadde takiŋŋamba nga mbaddeawo omulamu waffe wa Bwinja Butoole. Nnyo. Nze sikola lugambo naye njagala tubenga tubalambulukufu. Ate kati abaana tutandika nga abaana okumanyagana ate baba banantegeera ntono anko waabwe. Kale awo tukyali mu kaddaako saagadde kulwisayo madamu Pioneer. Yoyo wa Pioneer biki amwannyinaze Topirave. Mulaba nnyo naye ku nsonga zino ezaffe ali sirias. Topirave. Kakati nga bwe tuzimba eggaali. Okimanyi? Nawe wazimba eggaali. Yakulira eggaali y'abakyala. Topirave yakulira eggaali. Oyo tebamugambako. Yakulira eggaali y'abakyala. Naye atugamba mbu Ndahiro tasobya. Kugambye oyo yakulira eggaali y'abakyala. Bali ku layini bwe bati. Bangi nnyo nnyo bali ku layini bwe bati. Naye ye front line. Kati okimanyi ate badda mu intaneti wano. Muze mukampe. Akutta naawe. Akuyuza. Oyo mubi ne mwagala nnyo Topirave. One love my sister. Big up for sister. Tukwaniriza nnyo naleba. Nange sebo. Kati sebo na twabadde twagala kumanya Ndahiro yaani. Ndahiro tumuwulira. Tuwulira owawaaka netwaka naye twagala leero ffemme nnyini from the horse's mouth Ndahiro yaani. Kati gw'omanyi naye abatulaba abatuwuliriza bwe batamanyi ndowooza mulimu abatamanyi naye nga nze Ndahiro Albert gwe baakasaako owawaaka omwana w'eggomba. Ndi musajja nzaalwa ye Nakasozi awo akaalo otuuke mu Tabaawo Mbuye akaalo kali awo kagasse ku Ngalagala kyekyalo kyaffe bakibayita Nakasozi. Bakibayita Nakasozi. Kiri mu Gombola. Kiri mu Gombola ya Mpenja omukadde naye Tababinzi omupya. Oba obyawula? Mu Greater Mpenja yasooka. Kubanga twalina amagombola mu Gomba East twalina amagombola abiri ne Town Council emu. Twabanga na Mpenja ne Kyegonza ne Kanoni Town Council. Naye bino ebyokwagala okusembereza obuweereza mu bantu. Ne basalamu eggombola y'Empenja kuba twalina emiruka 10 initially kati tulina emiruka 8 mu gombola y'Empenja kati gino emiruka 2 jagendera mu Tababinzi. Sigala mu Tababinzi. Na Nakasozi mwe yagendera. Ne Nakasozi mwe. So kati Nakasozi ali mu Gombola ye Tababinzi. Kakati awo era mu buto bwange nasomerako akasomero bakakebbuye. Watandikira Buye soma. Nga bona agamba nti nasare omwana omuto nensomerako awo Buye. Then bwe nava Buye nengende Bwinja Butoole kuba nti Buye yaliko ya standard ya wansi. Nengende Bwinja Butoole awo nayina okukola ki ate natandika okusoma nga ndi mwana muto nnyo. Tondaba obuwanvu nali kasajja kampi. Nali kasajja kampi nga n'okunyoma bannyoma. Nga bagamba kano. Kanasobola olugendo okuloka Nakasozi paka Buyinja. Olugendo olwo naye nga ntambulawo. N'abaana abakulu nga mujja nabo. Nga ntambulawo basista bangu bamanyi. Abamu ne babrother bangu bamanyi basoma nabo Empenja. Kati nensomera Bwinja Butoole paka P7. Bwinja Butoole bwe nava. Bwinja Butoole omaliyako P7. Omaliyako P7 ate nkakasa ne mugenda mu records. Eza 97. Bemba sinze muyizi. Eyasinga mu Gombola y'Empenja. Nali omu ku basinga mu Gomba district oba. By then yali Gomba district oba Mpigi. Greater Mpigi, I think Mpigi district. Yeah, Mpigi district, yes. Awo P7 1997. Nebo obi bange mwe bali mu bangi nnyo mu kiriri omwo. Niwo musajja wa Kabaka bamuyita Nayenga Dennis. Musajja wa Kabaka. Ya muwulira. Ava mu famire ya y'omugenzi Mpenja awo. Mugenzi ani oyo.
Baba Mirundi Brenda. Mobe Ndiga. Mobe Ndiga wete kone eride Bwinja Butole. Eride Kibongo. Sabagwanya. Jajja wafoyo. Wava Dennis Mumanyi. Asala enviri alina salon. Musajja wa Kabaka. Yes. Then abaho Isaac engineer. Ne Obio. Dala kuba P1. Abaho olwanye ne from P1. From P1 akati tukyali fenna. Oyo no master wange nze yansomesako ku buti omu. Kalate bwe kamulegia. Kamulegia no gwentamba naye bwe bazali na kaso. Ya Kasmolo Sirenda. Naye kuba P1. Ngoli naye. Nga tuli fenna nakatu kyatambula. So kati kino kijjawo kire kyo gamba nti ndayire Gomba zeebuzi. Ndayira zaliddwa Gomba. Ate kani mu politics toyiza Ghana. Ekijja. Yala kitambuze nnyo ffe tumumanyi. Musajja ali awo ayina enkambi gyalimu. Naye bamubuuza ekibuuzo eki. Kale watazali obasiwe Gomba ewabwe owa. Ngali kwangazi. Kubanga tuze tuwulira ndayire siwe Gomba zeebuzi kyo bayetekako ne kali akamwana we Gomba. Kitusobozesa abantu okumanya nnyo nti we Gomba. Bantu mamatuma agamanya. Nze erinnya eryange nze Ndayiro Albert. Dine waka gegange kati omukyali yantuma wa waka jajjani wempenja awo yafana okufatwa kamabezi olumba awo nali njogera empenja ku mukolo n'agamba ntakana kalina waka abantu basekana nnyo ne gundi ne video nkyagina eryawaka lyakalira awo mu mpenja awo we lyakalira awo kakala ate omwana we Gomba balintumira ku saza bwe twagenda ebudda awo kaali kayisa nnyo nga tusamba buddu gye twakuba goolo emu ku 0 kagima goolo emu ku 0 muganda wange Kimera alinamu Vipers yagiteeba naye abantu b'ebuddu baali batusse nga bw'omanyi pressure ebeerawo ku mupiira gw'e Gomba ne buddu nga bakwataganye ab'amaanyi ababiri naye kati ate nze nali saagala kumanya kuchikwata kugomba yafe nga saagala kumanya waliwo omubiri gwonna katutunuulidde ekikopo ng'omuntu yenna yagala otuzza emabega oyita mbuyisi tutufiirawo bufiizi bali batusinga obungi mu nnamba naye ate gaffe tubasinga ro ne muyingira nalo paka nako bakagoolo kali yali kena teriruma ne libakutula zagenda okuwera 11 nga bakaaba mazzi kati ze natambulira ku bazannyi bwenti okulaba babakola ki ekirungi ne security yaliwo badi playing bulungi abasirikale baba mu barracks y'Ekasajjagira oba ogimanyi barracks ne bajja mu bungi omupiira ne gukakkana ne tutandika okusamba naye omupiira gwali muzibu nnyo 2-23 ndowooza bwe twakoma ku final bulemeezere kwetukubira ku final wane wankulukuku toke tukaba amaziga ekyo nakyo sinza kirekayo ekanzu eriwe yajjira ekanzu eyo mbi naawe so kati coaching staff mwalimu abasajja eyebuddu mwalimu omusajja omulala agamba nti mu makinga akaana k'eggomba ako si kasambi naye kalina amapekisa kanyega kakambwe nnyo kubanga toli coach toli musambi naye nga ntambulira okutekedeko ate nga sirina kakiiko by then twali kakiiko asali kakiiko sema kakiiko kubanga usually tiimu yesaza bogisaako mu nabyabufuzi ekyamazima ate nga abantu balina endowooza ez'enjawulo bagamba nti tekivaayo bulungi ate nange nakikkiriza bulungi naye nga ye kitunzi akimanyi nti embeerawo kati watulaba bwe twagenda Esese nga bakwano bange 15 bakagwa mu nnyanja bagwamu nga lwaleero ate gwe n'olumbi nze nkeera ne tugenda okgenda ku ekidyeri nga kitulese kubanga kyaso kigenda esaawe eyo nga kuliko n'omwana yayimba Sematayo muganda wange Kalule Martin era waliko kaataako nga mugenda muyimba teebereza lweyo ne ntuula mu kaato naye nga bakwano bo 15 bakagwa mu nnyanja okiyita kyangu ne ngenda Esese olw'okuba nti abantu abanagomba baali bangi betulumbye nabo Esese mu butuufu akasente baali bakamazeewo n'olugendo lwennyini okuva ku lukalu okutuuka ku kisaawe ky'Esese oyinza okutambulirawo essaawa wazinda beezi bw'obanga olukale otambula mpolampola bw'oba otambula mangu eyinza okuba ssaawa mukugamba lugendo luwanvu muko n'ensanga abaana nga 4 mu aba bonna nga bali awo wabwerusi bakyakadde nga bamanyi essanyu eyo ttiimu yali bwessanyu nawe ogimanyi ttiimu yali mbi nnyo okumanya yali mbi nnyo twakola n'ebyafaayo mwe mwava omusambi nga tayiseeko simanya mu kiraabu za Uganda biki ebyo n'agenda ku national team Oliworth Alan otera okundaba naye ku gundi mulaba abo abaana baali babi nnyo
bamulondo okuva mu ssaza direct n'agenda ku Uganda Cranes. Okuva ku ssaza n'agenda mpaka ku timu ya Uganda Cranes. Wow. Under 20. Alina bweru gyaguchangira. Wammache ekifaananyi ekyo kyo. Kati timu yaffe eyo ne wankubadde nga omuntu yalinamu ng'enkumi bbiri oba emitwalo kale ebiri tugeze. Yali azeemala. Twali tulina kulumba bulumbi. Kati twagala okumanya nga tunoonya mission ekikopo kya mukaaga. 6 title mission. Ne boyi wange. Abasajja ne baba. Twagwa mu kawunyemu. Obusajja bw'ataama. Ati ne alusa kati zenina nazijja ku olwo. Awezava. Kwa zaalimu nezattuka. So kati bano abadde bakitambuza nti Ndahiro si munnagomba. Mbu yazze buzikwe ogomagomba mbu bulijjo aliwa. Abalaze nti okuva P1 mpaka P7 buyinja butole awense kuugula. Naye batuufu basobola okuba batuufu olw'ensonga olwo generation eyo kuba bwe namala P7 nagendawo Central Lawrence. Zote Zendi Central Lawrence. Oli wakuwamuza iguli college mukibiro Lawrence omugendo. Mukibirozi. Zendi wasomero eryo. Kavimba ako. N'okwambala okwo kwa design. Ate na Anto otandise. Ali abana beggomba mu fitting ate bubaayo. Twakubanga ziri ziddeba. Ate nze nalina ekirooto making home best oba home better nga kyenina kenvudde waka kangende njige buli kimu nzijempereze gomba nzijempereze gomba kinayikyo kinayina bwakwata mu kabochi nawe akanze ku bannagomba kabochi nga bwomanyi bwe nava ku ssomero nengende Makerere nensoma baida ya Makerere nno ekikonyisa bwe natuuka e Makerere abantu bampitanga mulongo ate walinayo munno akufaanana Moses Radio nga nze wasanga radio ye kato yali Makerere naawe twali Makerere ffenna mu kirasi emu radio psychology class mu kirasi emu psychology class era naye wano kyovolaba tetukutegera bulungi nze nga ndi mubi naawe ebbanga lyonna kiwa kati obwongo bwange twalyanga makyala we Leke Wamala yayitanga waffe bw'ati okujja ne waffe ku kkubo benja yingire agenda okujjanga ewammwe nga ffe twakoze eki nga ffe twaselekitizemu twanywedde budda kasupu kyovola bwobwongo nga bwogi nnyo esente endala zaabulanga naye ng'ezigula akennyanja ako tezibula zo weeziri nga tezibulangako deyide twe bubiri so kati Ndahiro alya ku mitwe gy'amakyala obwongo bulinnya obwongo sharp siina kyombuuza ku nsi kuno nga sikinaako idea at least nkulimba naye nga nkuzeemu kubanga okimanyi nti nenno ebeera answer I don't know neyo answer omuntu oba omuzeemu okitegedde ne kati bakubuuza n'osiika busirisi angaazi ebitebiriyo betebigwa tutegedde Ndahiro nti yaani tumutegedde Ndahiro 2-2 mu gumu olabikirako mu kamyufu k'NRM yesebo tuwulidde nti akamyufu k'NRM kanaatera okudda Ndahiro tumusuubire mu kamyufu k'NRM kakati ekyamazima nga omanyi Gomba yaffe bwe yakula toyinza kugamba nti NRM tebadde na buwagizi mu Gomba nga naawe kennyini Kazibu Philip ne ttiimu yo yonna kuba mu 2016 nze nali mu politics w'e Makerere nali navaayo naye nga tuli active nnyo mu bibiina byaffe bye twakolanga e Makerere nga tufuna candidate nga tumubeera emabega naye 2016 sali nnyo active mu kakalu k'Egomba ninakagobereranga nga kuli kalimu mu Uganda wange Bwitonze ate namwe ne mumwegattako Bwitonze Juma kati NRM yali y'amaanyi nnyo kati ngenda kulabanga bano bavudde okunze naye kangende nkole ki ogitambuliremu ntambulira awo nenyingira kubanga okugamba tebakulimbanga munabyabufuzi takulimbanga abamu bagendera ku buwagizi bwa kitundu abamu bajja mu pate ze bataagala naye kasaba sensinga nti kino ekitundu kiwagirwa ki nga babuukira ekyo naye nga tekibali ku mutima kyovula abatuuka eno ebibiina byabwe ne babiryamu olukwe ne bayingira ekibiina ekituufu okitegedde bulungi oli aveeri kati kyenkugambyeko kibuuzeeko mu Baziro kibuuzeeko mu Mavini n'abalabwe bato ba Uncle Mute tuwali amate bazze balaba kuba myaka gyaffe emikadde ffe MP waffe abadde atufuga yayingira Gomba nga wa DP
yafulumye parliament nga NRM era musajja wamannyo mukati mu nsonga ze NRM kati gwe mubuuze era ne mutabani we yamusindise ate mwogereye Honorable Kalule Ssengo wa DP nga Honorable Kayonde nga wa NRM kakati Honorable Kalule Ssengo taba kuyingira NRM yandifuze kugomba tegeza kugomba nga yo constituency nyenyetidde nnyo abantu abawagira mabega kati abantu bagenze bavaako kaki akafu ku maaso kati abantu betegeera tokyasobola bagamba nti baasi tiikinga abantu bakolanga pipe nti walabye baasi kolaki tiikinga kyova olaba n'ekibanda yakireeta n'agamba nti walabye ambula kolaki tiikinga okitegedde kaakati abantu politics bato bwatambula naye kaakati dynamics will every time and then bigenda bikolaki bikyuka kaakati abantu abasinga bajja mu kibiina naye nga tebakolaki kati ze najja ndiyanga nga n'okunzala wamunzalawa era nga mumanyi n'akajja siinaamu nkyogereko ate wala obuzibu tuli mu kwogera tuli mu kamera sebo akajja sebo munabefuze naalumba tuba tumanya naye era gwe twasula nti ono omwana tajja kuba muwadde nga tulowooza n'ennaku asa tojja zimalako nga wapanuye dda ng'era abantu bamanyi nti bagenda kungula nti oba nzize kukungula nga tumanyi nti banajjemba bano banakola nti amaanyi guzze nago bajagamba nti ndayiro tuweemu godde ebbali bakuggyemu ebisatu ate nga saagala kulimba abaalamuza we bali bagiramuza baalamuza ng'omuli baguwulira anti nga banzalawa naye nga tebamanyi kikyendi abantu tebamanyi kikyendi njuka nekyange si yakweraga nze nkola ebintu byange polepole ate nolaba makerero wagatako psychology si kintu kyangu ekyo tulikoraga omuntu abatamalayo boyi abatamalayo ge mazima so kati ndayiro NRM ogijjiramu kati nzijiramu NRM ekyamazima abantu benatuula nabo endowooza naye njina naye kenyini famire yange yonna yali ewagira NRM sinza kulimba yali ewagira NRM nakata bagiwagira nabo bangi naye mulimu era ekitundutundu gakola ki nga nabo bagamba tukooye nabo gyebali nga ne famire yo ndowooza okimanyi kubanga nabo mbamanyi mulimu aba NRM mulimu abagamba kakati kati ngenda otulamu ne bannange omanyi bw'oba ojja mu politics aye teweefuula amanye nnyo neweebuuzaako ngenda okwebuuzaako ne baŋŋamba kola bwoti kati nange nezija mu kamyufu naye ngenda okujja mu kamyufu aka NRM nga ebiseera ebyo nga Honorable Ssengo yaliwo ne Saazi nga alaze Saazi nga yali independent nga Mayinja atisizaamu Mayinja naye yajja nga agenda kugira ku tiketi ya DP Mayinja kati agenda okuyingirawo ate People wetandise naye nga People ate yamanyi nti bagenda kukola ki ekibiina okitegedde kuba ekibiina ekyanupu kyajja leeta ate kigenda okujja nga mukoddomi wange akoze eki olwo afulumye olwo Saazi Honorable Saazi abadde agenda okujja eno olwo akola ki atayipinga wali mugali amasannyalaze agagwamu kati nze nsigala ngamba ninga ndaba bano basobola jjukira Honorable Ssengo wakati wa Honorable Ssengo ne Najjemba balinawo ebisanja ebi 5 Honorable Ssengo alinako 3 ne Najjemba alinako bimeka 2 ng'abantu bagamba nedda lwakuba nti nawulirako mutasuwanga agamba Honorable Ssengo alinako 2 n'ekitundu oba ekitundu kyekiriwo omuntu kwayagadde omuntu naye kasoda kano boyi omusajja oyo mutasuwadde omusajja w'amaanyi nnyo eggomba naye ayokyamu kyogere nti ayokyamu olumu ayokyamu yagamba nti ayina ebisanja 2 n'ekitundu olwayagadde nnyo nti bamuwadde akasozi ako kalina kye kamukoledde ng'olajja kwogera birala naye ndage ntumuwagira munange bamuwe ali ebyansi byako naye ate tova ku mulamwa ate kati oyo talinga nze otalinga ggwe mulimu abantu abalina ro agamba nti wali wazi watutwala naye nkankutwalemu wano tit for tat kati ofunye chansi ogenda batwalamu ate n'okola biri ate ebiri ebitamalayo okitegedde kakati naye nga bwe byajja kati Honorable Ssengo yalinga flag bearer wa NRM ate nga ye MP kati neŋŋamba nti ono musobola ono mwewulira n'ebigambo nga nina bitono nga nkyastadinga naye sigamba nti mu butonde nina bitono nasala bisale nasala bisale kubanga nze ntambula na mbeera ya budde waliwo wonsanga n'ogamba nti simanyi na kwogera
waliwo olwosanga n'ogamba simanyi na Luganda nga vibe eri bulala nga ndiawo nkuliddewo kawaanyi nga nkuliddewo kawaanyi kye bataasoma ne mbatwalamu awo nagenda mpiikinga mpola ate ekyamazima olw'okubanga saali mu politics wa Gomba n'ebitundu nga simanyi bulungi so nga okyasoma bingi nalina ebyokuyiga bingi era akalulu ako kanjigiriza ebintu bingi ate oba oli awo singa nayitamu osanga sandibadde mukulembeze mulungi osanga ebintu bya Katonda bagamba God timing is always the best osanga sandibadde mukulembeze mulungi osanga naye ate abantu abanzikiririzaamu kubanga abantu abalonda akamyufu tebawula na mutwalo gumu na kitundu aka NRM tebawula mutwalo gumu na kitundu naye abo gumu ekitundu kati tugeze zinafuna 14,800 gumu ekitundu ajja ku 4,800 zinafuna 14,800 Honorable Sengo ne bamuwa akasanvu gwatamanyi na bitundu bya Gomba nafuna obululu 14,800 record nzina wano Honorable Sengo nafuna akasanvu mu ne mu kasanvu mu ngabyeko 10,000 Sengo wa mulya nkubulya bye nkugamba bili ku record ngabyeko 10,000 bena mbina Honorable Munajemba nafuna 15,000 mu bibiri ngabyeko nge 10,000 bona nabakuba bindako Nyalunana zinafuna Nyalunana kati uli afunye 5 Najemba afunye 15,000 Honorable Najemba afunye 15,000 nga mu bibiri kati Senga afunye kasanvu afuna kasanvu mu nenga byeko 15,000 labanye nabo meko obwalaali nengo kakasa Sengo ya bahaluka kati nkubulira ebyalo engoma naye yafuna obululu 1999 ku bantu abalinga mu 10 olaba byewo umeka kati bwogenda wano ekimbo kiyengera awo ekimbo bali awo layini yanga nabo bali bakutiddewo kati waliwo omusajja bamuyita Faizo muvubuka munaffe ennaku zinali mu SFC era bwe bamutwala mu SFC bamuwa connection ate kitali kibi kubanga mwana waffe yatumwagaliza akati awo layini yange yavanga wano ng'ekomeeri kakati obwoli 27 ne babuwanze aba 27 ate olwange ebitano ne babuwoli awo kimbo kiyengere ne evidence we bena mbina ngono Faizo bamutaddemu code Lubwamba Faizo ojja kufuna ebisinga gwe tuyamba okazanye era bwe bamala ne bamutikirawo nenzo omu bamusanyukirako kubanga chali wange mullo tulabye endayira z'obuzimu Gomba ngana akajja omuyiga ng'ogamba n'ebitundu tannabimanya nga n'omusajja muganda wange Saalongo Semata tanyimiriddeko mabega muganda wange witonze tazze bamwamwabya tanzizeeko nga si abaana b'eggomba nga nina bavubuka bannange n'abantu abakulu abasobola okulira ku meseji ya kwanza meseji yange bwe nkwata omuzindaalo sivaawo nga sikoze meseji mu kitundu obaka buggo obutuufu kuba kati bwe ndaba abantu tugeze abantu kyetwandise nga akamanifesto kakatono kulina ku budde obwo nanti akati teri munama yabufuza abaana manifesto owa parliament baba balimba kudiisa abantu okitegedde gweŋŋamba yo nalabako manifesto yoono kati manifesto gwe guno omuzindalo woyogerera jjukira abali abalonzi bagezi ate bakola ki bakootinga kati bw'osanga omulonzi alonze okuva mu 96 oba ogenda mulimba ki bena babiraba kakati abalinda gwe ogenda kwogera ki ndayiro kyekye yajja nakyo ekyenjawulo kati zibenda kwatanga omuzindalo nga njogera issues olaba ku bululu 14,800 obuli organic gwayingidde Gomba mu myezi emibale obala kugamba kati bano atajali myezi mibale nali nduddemu nga ntambula naye nga ntambula mpola nkugambye najja mu kalulu nga nina ebyokwetegereza bingi n'ebyokuyiga bingi kisooka nali muto nga nakasente siina bulungi naye nga nina kasente kamala okuntambuza naye nga siina bantu banyimiriddeko nnyo mabega b'amaanyi nkiddamu nga ku luno kono bayina aleka kutesa naawe kaziwe nanawe okimanyi oli mukutisa tisa abasajja badduke mu kalulu ekinewuunyisa nalina omusajja yaranyimiridde eyali mabega wange w'amaanyi ekyamazima alina byakoledde ewaffe bamuzaala ndi mulaba afandani muzeyise no gafredi olunaku lwasooka omusisinkana nze namukusisinkanye gwe twali busega
oba Mengo ewali essomero lya Kabaka Empenja essomero lya Kabaka Lubiri mu Lubiri ku Lubiri esese bokkirira twina twakola Mengo nanti kugame Mengo bwe twakola interview naye nga kugamba ebirungi ebiri ku Ndahiro naye nalabye mu kuziika okwali wa Tata Nkobbaako Ndahiro va mu byawaka waliwo ekyano ekyamuyisaamu eggaali nti bamuwadde emitwalo 2 n'agewuka ate nze namutaasa wetagwekera ku mitwalo 2 naawe muleme kulengeza munnammwe osanga bamuwa abantu bazibu Philipu abantu ekiro bakyuka abantu bazibu omusajja gwemmanya tatamiira tanywa mwenge tatamiira omusajja ali soba n'akasente ayinamu naye n'ayogera mu 2022 mpaka 2024 ng'alaga abantu nti Ndahiro wakabi 2024 tuli 2025 tuga 2026 mbate Ndahiro kyusaamu yalidde ebirimi ayokeza birimi ne bagamba amaanyi gava waggulu wambaziira awo kasozi awo kati abaana balina amapesa ge bazannya bamanya abantu baabwe abanafu nga balina bwe bakwata kati Philip nina abantu beneesiga nga ne bwokwatawa at least sente azitwala naye naakola ekiri opposite n'agamba zisiva kuwaawaaka tubalabe bangi nnyo naye no ojja kulaba eddakiika 2 nga gamuyiseemu agamba nti Ndahiro naye nakola nsobi nkomyewo kuba sina kye nali mukoze kibi ate byalaŋŋamba okukola ate nnyongeddeko bwongezi kati era gamba kukola ki anti yaŋŋamba nti Ndahiro beera mu bantu Ndahiro obeereza abantu Ndahiro oteeseza abantu era abadde ng'ajja agoberera naddala mu nsonga z'ettaka teri mukulembeze yena mu Gomba si byakwesoma abeeddewo mu bantu mu nsonga z'ettaka kwata kulaba ne watwala ne mukulu Mayanja sinze namutwala naye nali ku group yatwala naye sinze namutwala ng'omu nakulabako enswanjere nga minisita w'ebyettaka ekano yimiriddewo ate manyi n'okusala booda ne ŋŋenda mu Gomba West gye basanzaala naye nga ndi ku mutima gwa Gomba kubanga osanga abantu abazaaliddwa abali eno mu Gomba East nga balina abantu baabwe muki kati nze maama wange Kakubansiri ndozo kitegeera kano ni kumanya ka bulasoke ku masannyalaze PTC noyingire munda ayita Kakubansiri wa muzeyiseewa maama wange gyazaalwa mu benga byawe kati nga kitegeeza kati bwenkulanga ate ogeza olwanya jjajja wange nange nkugamba Ndahiro ddala amasannyalaze kiriya kati ono musajja Ssennoga omulirano gwokya mmeka 2 bw'olaba neyiba nga waliwo ekintu ekimutuuseeko okitegeera gwe n'osirika oba weeriddemu olukwe kuba ssaawa yonna kiba kijja wuwo kati yensonga mba njagala Gomba yonna okutwaliza awamu kyova njagala nnyo okukola ne chairman wa district ng'alina omutima ogwagala abantu obuzibu bwaffe bwonna ekyamazima kyetusigaza kati mu nsi eno y'ettaka omuntu bwakujjako ettaka abakumaze completely kabaka weddemu twetaaga chairman RS5 oyo ngali solid era bwe tutunulamu mbalaba kuba kati waliwo incumbent Kiviiri netubeerako n'omusajja abajjajja wange onooyo jjajja wange kubanga okojja bwe bulina kasozi semata tumanyi okojja bwa semata bulina kasozi kati bava mu famire y'emu ne Kiviiri ewamuzeeyi muutu bati awo we bava kakati tulina n'omuganda waffe bamuyita abigaba George ali Maddu ye chairman w'eggombolola y'e Maddu LC3 oyo yali mu nsonga za sobi gwe bagamba nti yakulira ekikwekero ekita sobi abigaba ali solid byenjagala abirina abigaba ne Booki byenjagala abirina ebya Booki simanya munne kandi sente oziraba sente zikuyambako naye message eno kuba togenda kuwa abantu sente buli omu kadi wabawo ne tuli atunga modern nvuka naye mulungi mukwano gwange era alambika bona bayingira kayero bona bali mu kamyufu nakyo ekiri kyenkugambye predominantly akasayi kali kenkugambye akagomba omuntu olina kuyita mu kayero okulaba nti ebyenkugambye ebyo kakati tugenda tukyusa mindset muzukukemu mindset tubagamba nti tabika wanoolonda kino kubanga omuntu agenda yekweke mukala akusala emyaka etaano nga yekwese muki mukala omwo kyobola mazina avayo bwantogo neŋŋamba nina abawagizi
ba NRM nina abawagizi ba DP nina abawagizi baki banopo n'abatali bina bibiina nga Kazibe Philip lwakuba nti wansazeemu ekirimi otwali mu kalulu ako oyanziba akalulu twagenda tumuwawaabira ku secretariat Sengo njogerako yeyabba akalulu saagala mukweka mugenda mumuloopa muyite honorable Honorable Sengo yabba akalulu afunye olusaamu ebibiri akasambu plus kesijjukira bulungi mumutwala mu kkooti wane Kyaddondo ekyanneewuunyisa banenga oli mwerufu obuli mwerufu ebiseera ebyo nze Honorable Najjemba nali simumanyi ngamba ng'omuntu abadde mukulembeze wange naliko nabena ku mikolo egombanga kwali naye ngamba kibayita okumanya omuntu nti naye akumanyi nti gwendayiro wakati bw'omubuuza agamba oyo waawaaka ndayiro Albert kati nali mumanyi olw'okuba nti mukulembeze wange ate mukulu naye nga ze tamanyi kati nga tetubonga naye kyakwewuunyisa bwe twagenda empaaba oki petition zaffe yayina eyiye nga nange nina eyange okitegera bwe baazigata wali Kyaddondo waliwo abalamuzi secretariat waliwo abalamuzi baagatta eyiye n'eyange amazima ga Katonda mu ggulu ng'empaaba ye n'eyange bizifaanagana ng'oyinza okulowooza twatudde ne muteesa kito ekyo nakyewuunya ne ŋŋamba ne banaye okubeera alaali ng'oli mwerufu nga kintu kirungi nnyo abasajja era nkidda mpaze ndi mu kisiibo musajja mu Katoliki ndi mu kisiibo sinza kulimba abasajja ne bagamba ekyamazima wabadde bajja ne ku field ku ground egomba abasajja babasindika betwawaaba era abantu bebakola ki babagamba bagamba kyamazima ono yakutte mu kalulu nga wali awo lwaki tebamujjayo ati nkujjira kati nakulabira filimu gye sirabanga Honorable Najjemba nga ali wano Honorable Sengo nga ali wano babatuzza ku mmeeza babaga kati nga nze ndi bali wakati kubanga tugenda okujja okutuula nga ndaba omuliro mungi nga ndaba mulimu naye nga nze nga seefiirayo nga neesekera nga bw'omanyi I'm very innocent ate nga banagomba bampagira nnyo kyenali sisuubira records ozirabye nzirabye nga bampagira nnyo kakati ntuuka Honorable Najjemba ogulaba oyo Kikula Sajja nanti yalagudde omukulu mu bulago oyagala kyapa ayagala kutugaona engalo zampi oli omukazi ayina obusungu wanyiraza oyo nze naliwo kati byenjogera Honorable Sengo yali eyise ne mutabani we oyo Alice bwe gwasa okulaba mutabani we obulamu bwange nali nze simumanyi namulaba Kyaddondo ne bamunyanjulira nti omutabani wa Honorable Sengo ne musajjawo Serwadda JB yaliwo kubanga yabadde nga PA wa Honorable Sengo kakati nze nali mperekeddwako mukwano gwo Musisi Mike Obiwo yaliwo naye buli kimu yakiraba bulungi kakati Najjemba nga werekeddwako omwami bamuyitanga kojja namulabanga mu campaign naye nabalabanga kakati Musisi Mike ali bwali kati byenjagala byonna abasobola okunjulira ate oyinza okulimanga ne Dr. Alice mwali kuwali era nambuuza Dr. Alice nambuuza wakikoze otya kino naye kase waliwo bampadde zero bagula ba agent bange kati teekayo gula agent nali sigimanyi ekyamazima nali weewe sagala kunenya bantu mutuufu nali simanyi nali sibimanyi abasajja bankuba ebikono bakola buli kimu kye baagala abagala naye kanaakaana katukakole banvulunga buli kimu naye nange nenzikiriza nti gunsinze kuba ebimwali tobimanyi nali mbeerera abaana bakusumulula abaana bansumulula banjigiriza kakati nali gomba ne bandagirayo Kampala bandagirayo Kampala naye nga abalonzi babakoze obuki ogwabwe bagambye katuwa omwana ono tulabe katugyewo Sengo omwana najja kutuyamba kakati kankunyibizeyo n'ekirala amazima ga Katonda mu ggulu ndi mu kisibo ndi musajja mu Katoliki lwakuba nti politics akyuka ngera boolaba amawulire tugalina bulungi President Museveni yagamba mu 2006
ajja kuba umudde. Ajja kuba umudde. 2007 2011 n'agamba bwempumula. Okitegeera. Naye akantu kagenda kawuma nga nagamba Honorable Saazi wagamba Ndahiro gwaddako naye story kikati. Katabaga story ki. Akati mu kavuvunga akako Honorable Sengo ne Najemba ako bayisiganyamu ku bigambo. Mu maaso gw'omulamuzi eyaliwo. Okitegeera. Jukira bayina ng'empitanya yaabwe kuva dda ogimanye bulungi. Kati ngamba Honorable Sengo simanya Honorable kati simanya otuleetera ono mutabani wo. Yarankubye oluyi. Omwana wange mujja mu byobufuzi. Amazima ga Katonda mu ggulu. Tasobola kujja mu byobufuzi bya Gomba. Tasobola. Ngatamanyi tululicha. Ate nali ndi awo ne mulaba ne ntunula bwenti ne saamunenya. Kubanga nze bana bafuzi kwe benda bye abatali genuine be bana bafuzi kubanga ne Honorable Najemba nga ajje Gomba. Ngajje Gomba. Namusanga kugaba beach. Omukulu Kizito Ivan amukwanjulira. Kizito Ivan yali yang twali bududa twalina project tuko ne Kizito vice chairman LS5 minister mutabani we awasa mwanyinazi. Twali eyo Ivan ne mutwala na ngayino okusaka kubanga yali minister w'amazzi nga tulina okusakira Gomba scheme ezo irrigation scheme na amazzi. Omusana gwali gwakanyo ne ngamba Ivan na ye watya nga tugenze nina minister nina access ku minister ono abanga mama wange watya tugenze ne dobozi lyo nosaka gunde ezo scheme ezo nezijje wafe era minister yazimuwa era bakwatagana bulungi. Oh wow. Osanga na amazi gatambula mu Gomba osanga nange nako step ne tebagala kumpa max. Tebagala kutera. Tebagala manya Ndahiro kanyinza tuyitako netuli akavimbo. Nekatuli akavimbo. Tebagalira ddala. Ekimuli bakikuwa bekibanga ddala mukulu Ivan Kizito ngo kimanyi bulungi nti Ndahiro. Kwaga amazi agali mu kutamba by the way wafe wegali era nze ndi musanyufu. Nebe gabanga amazi agatambula mu Gomba nga kitufu Ndahiro Albert wawaka ayinako olukoba mumutereko mumugambe nanga musajja gwe mulaba ku kyamazi kino yagera ne video nzina ne bifaananyi mbina nze mbana evidence sina change nga sina evidence kubanga nkimanyi kale buli musango era musango kati byenjogera byonna ambuza evidence nga gojjayo nga nze nzijayo nga bwe ngambye ku musajjawo afande Senoga tewaliwo nga gamba nti Ndahiro yasinga. Naliwo ssebo kwera twatudde ku mmeeza yeero era n'annyonnyola abantu nga bw'osinga nazzemu omukwata vidiyo endala ng'agamba asi kyerekereyo kakati mbadde nkugamba kakati amazzi bwe gajja twatambula bulungi ne Ivan yali muwagizi wange ne mukalula kubambi yampagira Onalebo. Kizito Ivan yampagira bulungi kubana yijuka yalaja mu kamyufu. Kati mbadde gamba bwe nasanga Honorable Najemba ne mugamba nti Honorable nti nze gundi. Kati Honorable Najemba ne Nakasozi yali tamanyiye waffe engeri yakala kali munda. Namugamba va mu luka gw'engoma nene. Nangamba ova family ya Sebitaba. Kati Sebitaba wali ngoma nene awo yali mukwano gwa jjajja wange Lubaya. Nga ba mukwano. Sebitaba Mzee Kanani jjajja wa Kabonge jjajja wange Kabonge Kanani kati yeyo group ya bajjajja bange eyo yabakaddaabo n'abalala ba Mzee Koyada eyo group kakati byawulira nti nva ngoma nene nalowooza nti ndibega Sengo nangamba nti siza kujja mu kalulu ke Gomba kiraba abyesamula siza kujja mu kalulu ke Gomba gomugamba kati nkubira Kizito Ivan Kizito Ivan yali yangambe nti ne Honorable Najemba kola ki akomawo mu kalulu. Nengamba niyo omuntu yasiibula atayinza okudda nga ndaba tebigatta ngaba tebaswala. Kumbe Ivan yali mutuufu. Egwe omuyigo embeerera otandise okubaako engeri gy'ogamba kambuzeko madamu ono engeri gye mulabye kaluke Gomba okomawo akeesammula. Anti kati Philip olaba ekikufuula omuntu mpisa gwe ne walaba omuntu gw'ovuganya naye mubuuzeeko it doesn't cost you anything. Tekina kyekikusala tekikusala ye akwego nowaringe nenga gukoze eki kyekikufula n'omusajja era omusajja bw'alina okitegedde so kati omala okwogerako ne Honorable agamba omukazi n'angamba sisobola kudda mu kalulu ke Gomba yalina obumpaaki nayegerako n'ebigambo ebizalawazala waawo
ngabo omumanyi. Era ye. Ngabo omumanyi. Wampologoma nnyo. Si wankana tunange ndi wampologoma. Kakati era Honorable akijukire gaba akimanyi nenkubira Ivan esimu immediately nemugamba bro tolimbira mukyala kyongamba tekigatta tekigatta mba maze emyezi 2 ngakola nga mulaba mu constituency nengamba ki kakati bigambo byangamba ate byagata ne Honorable Sengo ndo mwana wange mbuja mu politics wegomba tanyiza kola ki ate Honorable Sengo ate muddiramu Honorable Sengo yawante bamumanyi Honorable Sengo si mukulu byokka ne mukulu mu experience ate mukulu ne mu birowoozo n'abantu bonna endowoozo z'abazimanyi yagana omwana okujja yena ayingira omwana aliko abajjajjesi bano abajjajjata kyogamba mukulu Sengo tali mugongo gwa mwana yamugaana ate zikumanyi nze ndi waawaaka nze netwaka yange buli wameekwata Dr. Alice Kirumira aliko bajjajjasi bamusudya jangu tamne mugere byataata fetu yino kiryamu ono ndayiro tatutegeera ndayiro tamanyi byaddiiru nayo tuba okubbetaka ndayiro tabitegere byokubbetaka biki paka nze ndi ku nsonga z'abantu zisiri ku byaddiiru kati bagala kuteka omuntu waabwe anasobola okukola ddiiru juga balina pipe yaabwe gye batambuliramu balina pipe yaabwe gye baze batambuliramu kolokolo okuba akasimu katuka paka eri zuka munana jangu kati ate ndayiro sibya jjo okukoleramu zebe sibimanyi nze ndi ku nsonga z'abantu juga famire yange yonna mama taata munagu bali Gomba mama taata bwe yava gye yava n'asenga Gomba gye yasanga era mama era tugenda senguka Gomba siina era ne banakola atya Gomba ewamu ate nze nkugambye teri bantu beneesimbyewo nawo ng'alinga nze kuba kati nze kyoyita nasale piwano paka P7 Gomba naye abaka ba parliament abeesimbyewo Gomba mulundi guno tulina Honorable Stars azalibwa buwanguzi tulina mwannyinaffe namulindo abo Flavia azaliddwa kanoni awo amuzeyi kubula kubula Moses omutaka tulina omukulu Daniel Mukasa azalibwa nga manena Mukasa w'ensambwe nsambwe mu mutima tulina mubekobe nsamba mubekobe tulina wawo omwana omulala Dr. Alice Kirumira wa Kasozi ngoma nene bano babiri basatu bana n'abalala namulindo asomera kwa webukalaji ne Kasaka oyo no oji wa gundi wa Isaac abaho naye ku tekiniko mu bungo bagenda mu busomesa era gye basinkana kuba Isaac naye yasoka mu busomesa ndayiro asomedde buyinja butole mwana w'empenja tata ne mama b'empenya ndayiro mukayero komawo nanti nkugambye nedda obaye anti wulira sikomawo sigenda ketabamu nkugambye bwe twali ku mmeeza wali ekyaddondo nga balwana omulamuzi yambuuza gwe omwana omuto kyekikuteeka mu kalulu akali stupid akayero kali stupid bwe yaŋŋamba gwe mivu ekijja walaba mu kayero ati nkugambye obululu obulabi bampa 00 nga nina obululu eri mu bakulu wali baba balina gwe baagala bo bayiseewo bategeka akalulu akamyufu nga balina mugenda otegeka akalulu akamyufu nga waliwo yabasinga step ahead gwe baba basukumamu mwe mukotokera ga bwereere kano si kalulu ekisooka waliwo example eri live wano eyakavaawo ndyose nenkola interview nga nina reference eri clear kubanga bwenjogera ebyedda bayinza obutabitegeera mpulira tubadde mu kalulu ke Kawempe nga NRM ina candidate bamuyitaani eyesimbewo ne Nalukola yabadde Madam Farida kakati nga wate waliwo candidate eyavuganyako ne Segirinya Segirinya yafuna emitwalo 4 ne kuddako ndowooza Honorable Kidandala kati oyo we yaddako yafuna obululu 6 kayafuna obululu abalonzi bakaga baali baafa obutamukomyawo walabawo primary zona zene Kawempe eza NRM tewali kuvetinga kwonna
bayita Bless muntu waabwe nego olwokira byewa mu Uganda Obodo yali abikoye ne kuno ya standinga era standinga ya standinga sesegeza nti mwena ali mulimu babo bamaze okulondo bayo kati mwe babateekawo okwonoona obudde ne sete zamu ekirala owekitiibwa Kyagulanyi yagenda it is also fresh si myaka mingi yagenda ajamba election y'Ekyaddondo yali mukwano gwa Besigye nnyo nayenga Kantinti Honorable Kantinti gwe bawaabira okuva kooti gwe yasazaamu olw'ebisaanizo bayite bimala Kanso Kantinti kadi ne bagimuddiza naye nga Kyagulanyi yagisaba ate ng'abadde mukwano gwa Dr. Chiza ne ekibiina kyalina process kyendezo kyalina process kadi ne bagiwa Kantinti simanyi kyaliwo kyonna kyonna netwakolanga Kantinti alina kadi Kyagulanyi n'agenda mu DP kadi naye okusaba kadi ne bagimumu simanyi bayagisaba saagala kulimba saagala kwogera kalibuli ku muntu nenga ne mu DP yayitayo kubanga yali musayi gwa DP twali tusuubira ayinza okugira ku DP naye agenda okuba mu tooki n'agamba akanzigire ku independent solera iro kyeyewulira ekyo okitegeera nga naye yajja agamba aze kuweereza abantu naguno gwaka akyaweereza abantu tavanga ku mulamwa yajja independent naganze kuweereza abantu era alina abantu be tekibangawo mu Uganda owekitiibwa Kyagulanyi ogamba amaanyi agajjawa n'oleka ekifo kyo comfort zone ogendi nga oli sure nti Ekyaddondo bagenda kuzayo kuba MP bakuze n'agamba nti baweereza emyaka 2 gimala kangende ku ntebe nene eyoro abantu abujukira nti obogona kweza abantu bangi kakati gwe yesimbeyo oyina okuba nero abantu kye basinga okwagala kati najja independent nakola kyawangula 99% polling station waziraba namba polling stations then ne wajja honorable zake Emitiana naye tajira ku independent nengo lokuba tatawe yali mutaka mu kitundu nga ndabantu bamanyi mwana wa mutaka amudio ne gwaba gw'amaanyi abantu tebatunira ku bibiina bamwabuusa so kakati waluga nali nkola naye bamuyitanga ka Honorable Karwanga Lukyamuzo w'Ebusujju kati nze nali nkola mu Makinde division nga marketing manager nga yeye country marketing manager nga nakava Makerere buli hawo kati yali boss wange oyo Karwanga kati nga nze nkola mu Makinde division yajjawo Busujju ono kati era mukwano gwaffe kati yetaba mu kalulu ka NRM emirundi egi nga tebamuwa nga Honorable Nyanza amubba anti boba ina strategies za batambula omuntu waabwe aba NRM nga bayina omuntu waabwe strategies batambula ko twetaaga ono Karwanga n'agamba bintu bya mwembi koi nayingira independent si independent yakuba akalute kabangawo so kati wano bakuzibika kati nze nve Ekyaddondo nga nsazeewo nga bwe ngenda okujja lwe mwagenda wali ku musango gulopa omusajja nangamba nti gwa kaluka ekisiro kanoonyaamu ki bwe yaŋŋamba nagona gwaka saddangula ate nzo mmanye engeri zembuuka mangu step boy tosobola kumbuusa n'ensigalawo nga ndobye ate ngenda okujja Mugomba nga byenjogera abantu bebafiiringa bebagala okuwulira ate nga byebituufu ate byengenda okukola ate nga mukaluka NRM twava mukaluka NRM nga waliwo ayogera Egomba nga waliwo ayogera Egomba abazikira nedda nga abantu tebakukkiriza ezegaali Egomba wali eggaali enzimbe togimanyi wali eggaali eri ku standby erinze bulinzi nti bro etandika eggaali gyeri mu miruka egy'enjawulo ku byalo ebyenjawulo oyina eggaali owulidde bweŋŋambe bwe obiwulidde olina eggaali teri mulamafuzi talina ggaali tebakulimbanga Honorable Ndayiro abakakasiza nti 2026 ali independent era akaluluka yellow oba vetting ya NRM ya yellow is no more temumusubira era abalonzi bemwe n'abalungi abaaniriza ku luno lunaku nga bano bamaze okwetuga kuba mpulidde muntu walwa abaali bagana okwetuga abaali bakwetuga kati baavaawo abamu baleeta baana
kati anti omwana oba netugana abanaddawo simanyi naye laki abantu babuulira mazima kuba nawe olina by'omanyi odombuuza ku babaka kati mulimu n'ava kati mulamu wange ababaka Gomba East wetwolekera senga tuba tuveetinze ne bamaliriza bulungi nnyo okuveetinga obulungi embaga eddako abakka betuli abeesoweddeyo obudde buno kale twogere ku budde buno abaliwo tulinawo mwannyinaffe mukwano gwaffe omumbejja n'ava Masituula mukyala Frank Serubiri ate oli RCC ona RDC mukyala RDC ye RCC simanyi amateeka gakikirizo kikola ekyo kuvaayo kono gya mutwe ng'oli RCC ajja ku resigning after when you're holding a position, a government position nenkaleta agenda mukayira alina okumanga resigninze sawa yonna oba nalisangira mu maaso wali etteekawo sirimanyi bulungi n'ava ye aba primaries kakati akalulu kaliwe kati waliwo n'ekintu abantu kyebatamanyi nze kaadi yange eyo singa baagimpa ku katono kennina bwe nkongerako ebibiro bye bisatu era sisigala kyekimu kaadi yange eyo gye babba omukulu Honorable Ssengo n'ababaka balaba NRM baddayo ne bagamba tuli bubi twagwa tuweddemu olwokuba nti balina ennono y'ekibiina so baabawaayo ebibiri baddayo eri ne bakaaba President byafulumya mawulire sinze mbyogera ko ifudde mu mawulire byetwogera nti ababaka ne bakansala wano ne mu kibuga wano babawo emiliyoni 25 bakansala naddala abaagwa wana abaliko tewakiwulira kati abatababaka babawayo bibiri abalina kaadi nga baagwa kweddaabulula n'omukulu waffe yazikwatira ebibiri tolabaza nayikondo bwe zatambulanga awo nayikondo nga bagikanyisa 8,000 ne bagituuma 5,000 kati nze ndiwo okusumulula kiwanyi tekyasobola kulimbalima munagomba nga wendindayiro bakanisaga 8,000 ate kati nze nasooka okukanisa nayikondo mu 2021 Honorable Saazi amala okulayira abula awo wona nze mbadde nfuga Saazi abula ofuga Gomba yaffe nga nze ninga MP nayikondo zonna nga nze zikanisa kati kankunyumize okulaga nti byenjogera mbiginako bwino ate mikakasa n'eri mu lugye ewaabwe nze nagikanisa w'abasaazi buuza abantu b'ebuwanguzi bali ku social media ebuwanguzi nakanisayo nayikondo 2 emu wano w'abasaazi wano waliwo omuzeeyi wano kati nayikondo eyawula kibanja ky'aba Honorable Saazi naye muzeeyi oyo kati eri awo nze nagikanisa kati newabawo neya chairman w'ebuwanguzi so naali mukomera avudde mukomera wabadde waaliko kubanga ngendo zikanisa nga chairman no bamba muki bamusibye ebyettaka kakati kati ntuuka omusajja ali wekasaka mugamba abantu bange abeeri obanana nekondo 2 ku kyalo nga zonna nfu abantu tebayifuna mazzi nogamba abantu bankamba kyaka nayikonde yali emaze emyaka ndowooza 2 nga tekanikibwa ndowooza zimu ku nayikonde zali nezebbeeyi musajja wange Kasanvu oba kwagala Robert yaliwo bulungi nga bagikanika kubanga ligwe nawane ssente amini gwe yavuga ali ku bodaboda n'amutwala nayikondo emaze emyaka 2 tekanika oli nagikanika 8,000 gwe nova noga abantu bagikanikidde 2,000 kati nakanika nayikondo ezo mugomba 2,21 2,22 nga nze nkanika amazzi ku ssente zange okitegedde kakati wajja ate omakanika wange bamuwa bambi ekyoja bamuwa akasente era bino okweyabya nti ezanda yuli aziryako nagamba nti oyo amazzi gamuwadde amaanyi naffe tuyite mu nkola eno kumbe nze nasimbadde emirandira onyenyako bunyeenya tolina wonziza bage tandika okutambuza bo bazimba amazi ngate gwe abantu nganze nabikola kati bibi n'ebyalo kasa tuli kumpewo buuzako ebuwanguzi obuuzeeko ekanziira nakanika nayikondo y'ekanziira naye onataddewo empya ataddewo empya mu kibiina ekyo ky'abazungu kibiina kyekitukolera muntu yatukolera
Ekibiina kikolera Uganda yonna. Kibiina Ekyo ekibiina kikolera Uganda yonna. Mwali mu kibiina omwo. Mwali mu kibiina omwo. So kati eno enkola tufuna mu ya kibiina tetufuna mu ya wakajja. Nawulirako n'olugambo lw'essimanyi. Kino kyo nkyogera bwogezi kiyinza okunetera ebizibu naye sikimanyi nawulirako olugambo. Frank ng'agamba nti yalina okutambula n'ekibiina ekyo. Frank Serubiri. Ye yalina okutambula nakyo. N'ekibiina ekyo. Gwe gwali omusaala gwe. Ate Frank. Era obusungu bwe buva. Muntu wa kasozi nnyera byaba. Okatika naye lugambo sikinaako ki? Sikinaako bwino sikinaako. Kati nebuuza ti Frank yava ti okwawukana n'olusozi. Ntata bye bamusuubiza. Ejjukira ntono yabadde afuuyira bimuli Mr. Council yabadde contract. Doctor. Abadde oyo abadde afuuyira bimuli. Ebya Mr. Council. Mbu. Kwa twabuuza akola ki? Kwanza nebuuza bwebuuza. Kulia dokita. Medical doctor, veterinary doctor. W'abantu wa bisolo. Tokiraba. Nga sikimanyi kyakola gemazima simanyi mulimu gwe ne bangamba akola kino yasoma kino naye tajjanjaba ta practicing kweze kuba nange bye nasoma si byenkola ekituufu nange si byenkola kati omuntu ayinza okukola ayina eddembe okukola kyayagala kati Frank obusungu mbuwe buva mbu ekyo kyonkyogerako naye nga bw'omanyi nti wali omuka tewabula ki? Tewabula muliro. Osanga nti era bye bakuusaako. Kakati mu interview eddako ndikugamba nti kyenali nkugamba shaka kye kituufu oba baamulimbira akani mbadde kugamba kati vaawo genda neyo mutabaawo bamatovu we bali matovu mwenjikanika matovu muto muganda wange nasoma naye omwana wa sewa Trevor anti kati nenjikanika kati genda kanoni katale eyo nenkanika kati bwogenda gye bayitawo batya erwanganzi yona nenzika nkanisa nyinyi sinazimala nyinyi nnyo so ekyamazzi gwe bannagomba wano mukuwummulamu bagenda okujja buleeke nga gwe noopika kintu kyo we baali banne ekitwe Anko Muto gyazaalibwa Anko Muto mumanyi bulungi mukwano mubuuze nayikonde ebbiri ez'ekitwe agende abulize ku kyalo with evidence saagala kwesoma agende ku kyalo ekitwe ezo nayikondo mu 2022 sijukira bulungi ani yazikanika nga gombe eringa mulekwa nga talina mukulembeze naye nga ndayironze ndiwo ndayire yali yagudde gwe bali babbye naye nze nalina okubeererawo abantu panga abantu bambeererawo Filipu abantu banjirawo mubiri sikirabanga najja sina kyemmanyi mu byobufuzi Tika family yaffe temanyi byabufuzi temuli byabufuzi era gwe yesodde saagala kulimba okujjako bajjaja n'abajjaji banawuliranga naye gwe ovuddeyo ate nonyanirizibwa kati kweka naye egundi excited tujita excitement abantu bano mbaleka ntya bwentyo lwaki nziruka nzireyo nebake kambabeererewo amazzi ogayiseemu ogenze tukulabye ne mu byemizannyo omupiira ate kati ate saza lyange lyasanga nze ndi munnamupiira nze ndi muwagizi wa Chelsea mu timu za Bungereza nabeeranga mu ssomero mu 99 mu senior 1 99 mu senior 1 nga mu ssomero yonna nga nze awagira Chelsea nzekka mu ssomero yonna nga nze awagira Chelsea nzekka naye buuza lwaki nga mulimu akasajja bakayita gye ku Franco Zola Sama kayitale akazi bwali muto ndi muto Zola naye ate nedda emyaka gye waliwo nenga wali bokisa wali mu bikonde wali mu bikonde wali mu mupiira kakati kati jo Franco Zola ng'asambira mu Chelsea ate nga mu Italy ate nga nze ndi musajja mu Italy nnyo nze ndi mu Italy nnyo olw'omudaali nze ndi mu Italy nnyo ge mazima ogomba mudaali ogamba kakati omusajja oyo yantwala mu Chelsea kati nga njogera nga mpakanya abantu laba mukama bwanvi nze ebintu byange bibadde nga byambuke nze ebbanga lyonna nina omukisa ogutayinaayina ebintu byange byonna sina kintu kyenegiramu nekizimeera kizibu nnyo at least kyakaakaliro nekyaka nekikolera paka nekikwata
kati kyenda mu mwenda nga mpagira Chelsea nga ndi muto by'omupiira sibimanyi bulungi naye nga manyi okusoma erinnya okitegeera jukira nti World Cup zaali zitamba nga zitutambulirako ennyo laba 2 Chelsea bajja bagigula Abramovich agigula ne Arsenal yakoma okutwala ekikopo kya Premier ngakitegeera guno gwaka Nemusoka mutwale ebikopa Arsenal yakoma ng'okyali muto kati n'abawasala n'abaana okitegedde banange ndamwe n'abatulaba tuleme genda nnyo personal ng'omusajja ono bw'agenda mbadde ni muntu mutufu nga tuli wamu kale atandise okuva ku mbeera eri ali kumunda kale Arsenal gikube olaba agida live abaana baginyumirwa kati tulina okunyumyamu nje katunyumiza banagomba ebitukwatako abaffe bamanye personal life yaffe kati mulimu banagomba mulimu bakodomi baffe mulimu ne ba abayina akakwate mugomba ne wero wisha ne bawero wishazi kakati kiva mugomba ne kigaziwa kubanga TV bagitandikira mugomba naye negaziwa kati likuki eri ku muntu ndo gwa sieno kati na America ngenda kola ku YouTube nga o America akoze eki atapize no ulire sanyu no ngamba kyeke nza ani obudde bunonga kati abantu tubanyumize embozi bategere gye tuvudde tetuli bangu tulaba navaze ngane byonsabula ngenda byogerako byozo nsabula nabenja byogera bambi tochigeza tusigale wano ngamba Robina gomba Robina ne Rozi ngamba Philippone byazansabula ngenda byogerako nabyo tetugeza ne tugenda ate goye madi tugeza no bisalamu emadira tomanyi awali ku matiritiri ati agumwogerako oyo next of kin taiza kunva amoyo otasobola nze ngamba meya dako habula no wamwadde obuvumo manyi yagatambula bo bigere ebyo anti nagamba abavubuka obwasi Martinez n'abubba musajja akopye nagamba abavubuka begomba naddala mmwe bensinga ku obukulu naddala mmwe bensinga ku obukulu kandi ne benenkana nabo bino ebintu si byandayire begomba byaffe mujje tuli sikulya mujje tukulembera abantu tubawe obukulembeze obulungi tugoba babbi mu kintu oyero oli mubbala bisabu binnyo kati nina bavuka baneyunzeeko kibinja kinene era mbawaddero kalaba mbinyimira gomba kati huyo agenda nsangi huyo azalibwa gomba naye agenda wa nero ajije ku ndayiro gwe myaka 10 ogimanyi nteekamu ntambula ne bakwa mafuta wakago ngentambuza gokka ne bajuba mukolo kuobera kuba wova toyinza butalekawo kya 10 nante ngalo zange zigondo zimanyi zo zigondo nze ndi wawa zirimu ebyovu era nange nzo mukuba kati nakasoze wafu manyiyo tebatuzala na sente kati siga abantu wasikira nsikire kati lwaki netumako sente lwaki netumako sente gwezitere ate basomese no basomesa ekirungi mu byonna by the mu byonna mu mbozi zo onalebo ndayire ekigambo ky'okusomesa abantu okwagala to be patriotic n'okubalaga ekkubo oli w'amaanyi nnyo n'abaana bano era we twakyalako ku ttiimu y'essaza nga banaga nti onalebo oyo nga tanajja mutwalo mugundi asooka kugamba nti sambira bulungi gomba bw'onoozannya obulungi bannagomba n'obwennyini bagenda kukwata amazina amaganda bazine bakwate sente bazikufuuwe oyo muvuka gutwalina emmotoka oyo mera yali oba golokipa by then bamuyita Alan ekipa yaffe Alan ne kati ali mu Vipers yaŋŋamba nti omusajja nze banfuwanga sente onalebo naye nga yaŋŋamba ekintu kimu Alan kwata onyweze era bana kwata ngompira oti neri nga bazina amazina ngenda ova mu kisaawe 1,500 bibiri biki ne bazisotoza bazinjira kazibe kitufu kye kino okujjako omuntu nga tafunangako sente ate nga taliiyo bw'ofunamu ka sente olina obulamu bwe bukyukamu kubanga sente zigenda okujja ng'olina ebyetaago bingi okitegedde bw'oba ng'olina ebyetaago 5 n'okolako ebyetaago 3-4 oba ogenze abasambi b'omupiira abo batusanyusa so tunoonya engeri gyetusobola okugivinga back kati ebitone by'abayimbi obimanyi bulungi omusasula ku mulyango ebitone by'abayimbi bameka benkuteka eggomba waliwo omwana ono owekano ne munviiri awo King Dumbasi ye banange by the nekira kibuuza nanjala kikubuuza ng'ovudde mu kwagala kw'abantu nga bano abaana abannabitone abayimba bakwagala nnyo omanyi ggwe nina ennyimba nga 8
plus nga bana bakuwa abaana ate nga sinze mbetereddemu ssente ne waliwo muganda wange bamuyita Fagi ayina studio ayina studio Kanoni kasita ogenda n'omugamba nti oluyimba lwandayiro agamba bugambe genda sina kyanali muwadde nti nali muguliridde jasa omusanga n'omugamba woya mboyi wange zikiri kubeeremu ekyokumi kikubeeremu mulo fiiti naye abaana bawadde platform naye omwana kyankoledde kana wange Fage boy wange big up webale kubaamu waliwo nokana kavuka kekirirye waliwo kakyali kange kekiya kwagala nnyo nokukyazzako kwagidda live nga sikategedde kakuimbira birthday simanya happy birthday biki wakatutone mu studio za Gombe bamita Mr Authority and Mr Authority eyo si wekiriri Mr Authority wona omusange gwa n'omusange nakaso ne bwajja waffe nakaso yebaka yebaka bulungi nnyo tewali buzibu ne agenda kutwettira Mr Authority kakati abapana bonna bambi about love they have showed rough olaba kati toyina ssente zosobola zisina ssente zempa abantu nti bamatize kuba nange sizina ezibamatiza nange zennina zange n'abakyali bange na famire yange n'abantu abanneetoolodde nga bw'omanyi nti akazibu katono nsobola okakola ki oba ne tugaba n'ekizibu okitegedde nti ngenda mu ddwaliro neetaaga emitwalo 15 nti munange kwaddeko 5 bwete butambula kuyambagana okitegedde naye waliwo ekintu kyoyinza okukolera omwana aye n'akifunamu nnyo kati kyekyo kati mwendaba talenti y'omuntu ntoga nagipikamu balejagala twogereko kuba MOP baffe abajja nti embeera yaabwe aliwo kale kazoka kubuuza kino eramu gwoti omwo mube tulinawo budde buno tebakuteeka ne guuni ani gwowulyamu omuzito ku ggwe okutya kirala munabyabufuzi yona gy'abeera ne wabanga si yasinga amanyi yaba asinga ndine kyali wange kati njagala mubuuzamu nga kyali wange ngambe nti mwana wa maama kati njagala okutegeeza ebyaddala kye bayita incumbent oba omuntu ali mu buyinza tayisibwamu maaso tomanyi entebe engeri gye yagiyingiramu ayinza okuba teyakola nnyo naye nga Mukama yasinga okukola ki ekyo kye bagamba nti obukulembeze teri bukulembeze butava kati omuntu ali mu ntebe otamuwa kitiibwa naawe oba tomanyi kyokola ki kyokola ate n'ekirala bano bonna basobola okujja okwesimbawo naye si balinaako buzibu nze njagala ntebe eri ate agituddemu ye Honorable Sars gendiko twogereko ku mwannyinaffe Flavion Namulindwa omulaba moti Flavion Namulindwa mu beesimbyewo nze nasooka omwaniriza namugala jangu owulire yansanga ku mukolo naye nga bolaba omuntu batatawe mukwano gwange nnyo nze kubula muntu wange nnyo nemugamba baby girl my sister come sit here kati jukira nti abadde nga ndaba mu media biki negomba bamugamba nti wawaka yaliyo biki ebyo kati she felt comfortable sitting next to me okitegeera era emikolo gye tubaddeko ng'ebiri esatu nga tutula ffenna naye mupya mu system so ebyokusoma akyafuna bingi ayina okuyiga nange bwenjigidde ku balala naye simateeke mukiriza okukola ki jukira si mwana mwebolereze munagomba ddala ajjudde nsookedde ku bakyala nava masituula si mwana anzaaba tazaalibwa Gomba Gomba yajjayo atya anti mukyala wa Frank Selubiri eno mufumbe Gomba ate Frank Selubiri muganda waffe okitegedde kati bwe tubeera ku mukundi bwe tubeera wano nga tubuulira abantu blackmail evaamu naye okimanyi nti omukyala gyafumbira ndoza owabeera ewaabwe okitegedde mu Buganda kubaka kati nange nanoonya confidence gyagijja okwagala okwesimbawo ewaffe nga nange sikiraba naye ate ayinayo n'ekifo mpulira bwe yakulira abavubuka yesimbawo ku national
no youth MP Central Youth MP Central MP wabavubuka district 28 za Gomba ate yasinzira Gomba ndoza mwayise okwagala okukola ki okujja naye ng'ekirungi ayina akakwate ku Franka nejjukira abalonzi tebabiraba kati siri mulonzi hanze nesimbyewo kati bakama beffe basalawo okusinza ku minzani gye bakoze eki gye bakusaako kati nze njogedde ku muntu mumanyi naye asobola okunjogerako kubanga mmanyi kuba naye ojja mukyazaako era byali njogerako era oli biwulire kati nze mwogeddeko bwe ntyo nti mumanyi nti mukyala waani wa Franka si mwana nzaalwa y'Egomba ye si mwana nzaalwa nalabye waani tugenze ku Daniel Mukasa Dani Mukasa Dani w'ensambwe mubekobe anazitowa anda kati kwa bano bagenda mu vetting ndaba bano Flavia Dani ne Sazi bagenda mu vetting ya Nope anda kati abagenda okwesimba sofa kugomba East nze mbamanyi bulungi kwa tayinza kwesimbawo notakola research bugenda kwesimbawo nabo nkiraba omuye Honorable Sazi omulala Mali Chirumira omulala Honorable Nava omulala Nava bamu makada ja independent ante uli Mukasa Dani nchaba kubuulira omulala Mukasa Dani omulala ava Buzimba sinategera linnya lye nina mulako ku social media omulala Mwanyiraze na Mulindwa muli gwempulira obuwulizi mbu edi yawe mbu tajja kujja okay ngambye mbu tajja kujja kati ate wali omusaayi muto eyawulira eddoboozi lyange eryabavubuka mwesimbe wewengalagala naye waali yekana akulya Sentongo kakati beebo kakati bonna bagira mu ki mu bibiina kati nze nasalawo agatta abantu independent ogu omu era bamala eri bonna musululu moja wandayira abawulire wawaka kale kwegamba ensonga nga bolaba ababaka baffe bano bagenda wali mukamyufu bwe bamala bajje no ku busulu moja ewandayiro nga golode wabalinze dda bagenda mu bumyufu bubatememu abamu kino kisalemu bulungi bagenda mu bumyufu bwabwe bwe bamala bajje beesimbewo ku ndayiro kodayiro yorode yabalinze bagenda mu bumyufu bwabwe oba NRM n'obwa NOP bwe bamala bajje beesimbewo ku ndayiro yorode yayiseyo katwagala kumanya road map ya ndayiro 226 kakati oluguudo luno lwa 226 ndayiro alwambalidda nga bw'obasomye bonna ndoza ng'ojjeko Honorable Sazi ne Honorable Sazi ayina okuddamu n'asaba abantu akalulu nga bw'obasomye bonna bali mu kusaba kalulu naye Honorable Sazi nga bw'obasomye bonna abagenda okwesimbawo bonna bali mu kusaba kalulu okitegedde kati naye Honorable Sazi ali mu kuddamu kusaba kalulu kati nze ndayiro sisaba kalulu ndayiro okola ki nze ndi mu kuttaanya ensonga ze wakoledde ndi mu kuttaanya na kubajjukiza bakama banga balonzi tiyenze ndayiro wawaka bye nabagamba mu 2017 18 19 20 21 23 24 25 z'ensonga z'enkyayimiriddeko tokyukacukanga babu nawe kati uli munagomba omukatuli kyatuukiridde ndahiro conservative catholic conservative njagala ki toluma mu kigambo ki njagala bukulembeze bulungi bw'abantu bange abantu banagomba bafune service nange mbamufuna okusambaleko kuwaka gwe mbadde mbasuubiza so munagomba 226 omusuubizo bw'aba akuwadde n'oyingira mu ntebe ya parliament ku lwa Gomba seteesezo eggwanga Liganda ku lwa Gomba osuubiza bannagomba bano nti ogenda okutereeza ebimwe babadde bakaaba be bayayaanira okubateeseza ebirungi bijja Gomba okubateeseza ensonga zatezinatuuka bulungi Gomba zituuke obuteemoolaamoola obutalabikira mu kino ekikumi ky'owulira obutalabikira mu ebyo naye nga 10 omusajja yakifunye wangi 10 omusajja yakifunye ate oli munamawulire tusigaze ennaku 2 ng'otugamba mazima
Pakusima yo mukubire. Muleke. Tonzimu mukubire. Tonzi tojamugamba ndi wano ne mutobo ndayiro. Akulimbira. Abakuwayiriza. Mupeze nze monitor oba nkolage monitor. Ndayiro monitor chokambega bachi. Mama nyabo bali eri mu masavu babuuta. Baba adaka chi baba service. Necha bajja kukibawa. Bali bazora manyi kumwanyi wali. Mulimu ne cha Christmas ekyajja. Ne milioni 4 tokajukira. Ne kubye mwanyi wa Simba wa. Kubye mwanyi wa Simba wa. Kakati ate mu kyemwanyi. Go wansalira n'eddoboozi olina ne musimu yo. Nayimirira ku radio ya Ssaabasajja Kabaka CBS nga nkimanye etuuka buli wamu. Era buli mu yali sabuza kumacha. Ne mbagamba nze ekizibu kye nnina tekiri personal ku mwanyi. It's not personal. Nze nasomera ku mwanyi. Ndi kyendirwa mwanyi. So toyaga mutasagina ku mwanyi. Nze ndi kyendirwa ki? Lwa mwanyi. Musobola okukola ebintu birala kyovala bane ku ttaka mbeera mukambwe ennyo ku nsonga z'ettaka. Nze Philip osobola okulya sente z'oluguudo. Osobola okulya sente z'oluguudo n'ennyigamu katono. Okitegedde? N'ennyigamu katono. Ng'omuntu yenna kubanga ekkubo eryo libadde ligenda okuntambuza. Kubanga oluguudo olubi bwe ngenda eggomba ne nkomawo. Era ntandika mu garage kimmenya. Naye ate waliwo ekintu ekinkwatako. Omuntu omugula aveewo. Kiringa mu maka. Ngoli musajja n'ogamba nti mukyala wange kale bwananvuma nja kutegeera oba anyiizeemu afumbe alabirira abaana nenyiigemuko newe kituka ku kyobwenzi oyaweta bwesi no debate abataba mukyala no debate kati bwe kiri kati ku nsonga z'ettaka neze mmwanyi Ndayiro ye ali tali kubwenga ye personal issues. Those are not personal issues. Kiri mu musaayi. Kya musaayi Ndayiro asomedde ku mwanyi. Ettaka alimanyi nti omuntu atalina butuuze taba muntu. Kyobosi kati abantu baffe balimi balunzi. Abasuubuzi batono. Kituufu. Kati kye basigaza ly'ettaka. Kati ate nalyo libajja. Ayi nalyo libajja kati omuntu buyagala affe. Ate ne bwafa ate mwagala muzika mu ttaka. Ate nga tulabye nga babasengula. Kakati omuntu buyagala akole ki? Abantu baba bagala kwabika mitima. Babasigazizza. Bwe baleeta 10 ng'oli mu parliament oyiseemu ku lwaggomba. Ne bakuteekamu 10 tokirya. Ante omwana yagambye teri agaana ssente. Okitegedde? Wabiwulidde bulungi olwo nkuddamu. Toli kunziramu. 10 bakireese. Tutumye Ndayiro kati mbaka parliament mumuwulira. Tuli ku mbaka waffe omutuufu. Agenda kubeera ku kamera enkya mu Mawulire ga Daily Monitor. Tobaka wa Gomba East. Ekifo ekivaamu Kyagulanyi Center. Bamuwadde 10. Ndayiro 10 bakireeta okirya. Ante kati nkugambye ngenda kuddamu bulungi. Nze siri wa yes or no. Kuba ndi musajja muyivu muko. Ate banabulule mumanyi ojagenda okasalemu nsuule mu mbi. Okitegedde? Onsuule mu mbi kati nja kunnyonnyola. Kale nnyonnyola so. Ate kyenkola nawe kiwandikoze. Nganze. Kiwandikoze. Kakati 10 ekyo bakirya bwe bati. Bw'otaawulireyo MP ku side y'opposition avaayo. Ku MP nga bwalidde Joel Ssenyonyi n'ababe. Okitegedde? N'agamba nti zino nzizizaayo. Omanyi nti it was a consensus decision. Bakkiriziganyizza bonna. Bw'ataabeeyo wa position avaayo n'akwata 10 n'akyeka mu baasa naga nze nedda sintegeera nkizizza. Oba kubanga Lutamaguzi, Honorable Lutamaguzi ku milioni 2 ozijjukira zaali mu season yagamba nze ku akaunti yange ne akaunti yange sibadde sigisubirako milioni 2. Nakifubutukamu. Ssemujju Nganda n'agamba nti nina ebyokukola bingi abantu bakeera ku geeti yange zino milioni 2 bwe naazizaayo era bajja kuzibba. Kazigabire mu bantu. Nazigabira mu bantu era abantu ne bakiraba. Naye Honorable Lutamaguzi n'akola ki? Nazizaayo waffe simanyi we zaayita. Sagala kulimba awo simanyi. Ate muri meza COVID milioni 2 Honorable Sengu yazali mu kulu Sengu yazikolemu motoka. Yazitwala ku district. Akolako motoka. Twagala kutubuza. Kati nze ngoberera. Kakati nkugambye. Ninange embala. Bwebeera consensus decision. Namwe neba inabwe kutte. Kujukira nti emitwe gibera mu parliament buli omaba ine ndowooza ye. Abaka bali mu bitano. Bitano 29 oba 27. Okitegedde? Kati nange nsobola okubeera mu abo.
abazitwala nga it is a decision of a parliament naye muntu sekinoomu nga bagenze balondo bamu sekinoomu sisobola kubanga sisobola kulya banagomba lukwe nene nanti weewuunye kati otaddemu obuwumbi pulasi mu kalulu ate oli ekikumi ate kikulabise obafala saaba alidde ekikumi mulabise ndayiro nga tonagenda mu kalowoozo abantu ku Easter olinayo tournament oba gala final kakati banagomba East babategekeddeyo akantu awo ebbanga lyonna mbadde sikirizanga abantu bange mu nnaka enkulu nga zino okuba nga babeerawo beebowa mbadde nteekangawo ekintu ekitugatta naye okuba nti mbadde sirina busobozi bwekikola constituency ennamba nga nyinza okukwata omuluka oba nengatta ebyalo nga besuka mu 10 ng'emiruka 2 nenteekawo ng'ente okitegedde kasana laba bano bakansaladdeewo bano nga baliko ku levo y'embuzi si kuyisaamu maaso levo nenkola ki nenjirinyisaamu nga baagala kunkuba ntolaba kansala agaba embuzi ate kati okitegedde eyo levo nengivaako nogenda kuntu ate n'ekirala ngenda okulaba nga abantu bange tebakyagwana mbuzi nga beetaaga nte abawazisa eddume z'ente Christmas twalaba wategeka gundi tababinzi newa ne bazanya Christmas bazanya ngoma nene mbadde kyakugira ebyo nze mbikola okuva mu 2017 nga nteeka ente ne tubaawo ne tukola embuzi nasobola namu mbuzi era obusobozi ng'olwesi bulina bulungi kakati ntuuka ntegeka ente hello that's my daughter. Hey. Hello. How are you? How are you? Welcome back. Kakati ntuuka tulinyisaamu eddaala liva mu mbuzi kubanga n'ab'embuzi gye balaba zitegeka naye si mu mutima mubi anaweera baba si mu mutima mubi mutima mulungi gemazima mu mutima mulungi sibo muna okuddiza si kyangu kati tababinzi ng'eggombola kati akalulu kagenda kasembera nga te oyina okuŋŋanya abantu tewali budde ge mazima kati bwe wakolanga mu kato kyasobola bikola kuba nina emiruka egisoba mu meka mu 2 kati nkola ggombola kati Christmas eri nateeka mu ggombola gye nzaalibwamu eyetaba binzi nga nina ente 2 ku kisaawe ente emu yabakyala ng'oteekawo amaanyi gaba mangi be bantu abayitivu be nalaba abo omutwalo gumu n'ekitundu nga sinaagwe empadde yadde 1200 gujja twateekawo bibaasi nkutidde abantu bajja na laavu ate bw'ossaawo baasi otegeera nti oyinawo waka waali ati munange mwagala nnyo ebifaananyi bivuge kuba ffe kamera bwe ziraba ziti zirateka negwe omusajja bakasitudde abantu betaba binzi bambeera nabeeranga ku kisaawe nga n'amazzi agampitamu abantu baali bangi mutuufu kati fana banafuuza ekisinga otusanyusa be bantu bulala ku bantu nze ne ssente bazintwalako zonna nezijawonekawande natambulako ne onalebo yatugezi kyaddeko basaza netutula mu mmotoka naggwamu nagamba gwe naye magana namugamba olinamu ebiri awo naye nazimuwola netuvuga nituke Kampala tugende tulya emmere twasiba naye muntu atalya wadde ekyokulya ng'alimu mu abantu nadda e Kampala n'anaaba nagenda ku banka natujja sete naffe yatusasula nga tumaze kutuuka city eyo lunaku lunaku lwe twasiiba naye omuntu gwe nakakasa nti nze nava ku mmwe mulina obulamu obwamu nze bwesitasubulirako ddala essente ogenda eggomba ne miliyoni tugeze kale 23 naye bw'okyamukamu naddala nze neyogerako nga nze bwenkyamukamu sisigaza ssente mu nsawo ojabuti nga nze mmanye essanyu kintu kya bbeeyi essanyu eryange ndigula nze ngula essanyu kubanga gwansanyusiza oba otaddemu kituufu ebitone tebirabika kuba abantu omutwalo nga gumu okujja kati nze nafuna abantu omutwalo gumu n'ekitundu engoma nene ku kisaawe ng'ekiriri
wali omupiira bantegeseemu wali omupiira n'ekidongo empenja bantegeseemu ebinjabutule bantegeseemu n'ensambwe ngoyisize engoma nene wali walukaga nga abantu bebati ate nga nenaku z'omwezi 21 waliwo ekyali kyakaggwawo ekya Salongo Semata nga 21 yatukuba katona atuttemu omwo nabasaza nenga kati mwa babiri anti nabeera nali ku kivulu kya Semata nenga abanange wange banajja ne Katonda ono webale butanswaza mukama webale butanswaza walaba omutere wa Semata ekidongo ekisitudde omutyana naggwayo nenga boyi wange kaweddemu nengamba kaweddemu nenaku 3 gokimanyi nengamba kaweddemu naye weneecyangamu wa Semata nga bw'omanyi nenvimbamu akavimbo kamanyi manyi okalya nnyo weetega nnyo waba wakubuliza emabega wakatini ate soteekayo omukono okolaga oti owawaaka Roseminani eyantuma erinnya omwetezi wa Gomba n'ekyana ekyo kyasame kakati Roseminani akati ngendo bagamba ewa Salongo Semata si kyo bagamba nina nange omupiira mutaba binzi nina nina gulanze baganda bange bamawulire radio Gomba bonna banyambako batambuza bulungi akakiiko kange akali kakulirwa Siamani Zavi kati kano kakulirwa Isaac kana akaliko kakulirwa Isaac luli yali Zavi ante buli kitundu nkiwana nyini kyakitegeera kati empenja nze sikwata muntu wekanoni ne muleta wa mpenja buli kimu nkireka wakyo ne bakyeteekera ne bakyeyonoonera ogwange gwakussaamu ate susuubiza mpewo kyebamanyi kati abantu okujja ku kisaawe bagambanga ndayiro tasuubiza mpewo tumumanyi aye tateegabyagabya wabagabagaba kati kyekirungi mukama kyankoze consistent kyankolede kiconsistency mbadde consistent ku bintu byokola ku byenkola emyaka 10 ate nga saagala kicupuli t-shirt yange ogitogiraba nze sikola kicupuli gwanjigiriza nanti wampayo t-shirt ziri 2 ezo kibambo nze yagaliddemu kasita obeera ku oligino yama ndaba abaana ennaku zonna nalabya muzeeyi oyo yaani Jeremiah professor yagambye nti t-shirt gyabaddemu ya mukyala we ya green kubanga oyo original DP kati yakuteekemu ya mukyala kapinki ka mukyala mwami mumukoze mutya yagambye banagomba baagala trailer kusalako abakyala bagenda ne bakusalako nanti kati buno bwebwemu bwange nja kwambala obwereere naye nga bannagomba basanyufu ojja kwambala obwereere naye nga bannagomba basanyufu ana leo tuwe yakalowooza kyemmanyi nti si kyangu kya kusanyusa muntu naye nze nasalawo netalaafiya tuwe yakalowooza kakati omulanga gwange tegutera nnyo kwawukana namulanga gwenzize nkubira banagomba okusingira ddala kubanga njagala abakulembeze bwa Gomba bwe maze ebbanga mbasaba kati nina myaka 9 nga mbasaba obukulembeze naye nina ekintu kyembadde nga ndaba Gomba ejjudde abafere ab'ebyobufuzi ate ekirungi si bangi batono bali 2 3 4 5 bo bakola ekintu kyabwe overtime baina pipeline emwe beepimira ate kisinga obubi bakayigiriza n'abaana baabwe kyabulabe nnyo kakati tuyakwanga tujjawo bano ate tulekewo omusota gwazadde ate waliwo amagi agameruse kintu kyabulabe kati omulanga gwange gwe mbadde gamba nzizenga nkuba ngamba banagomba bannange badde nsaba munneegateko munyambe bino ebintu ne bwe nnaayogera ntya nga ndi bwomu nja bikomya mu kkubo bijja kuba mu kkubo njogere newe naba ne ssente mmeka sisobola kubiggusa nga temuliiwo Philip tekiriyo ekyo sinza kwerimba kati nze nnakola nga ddoboozi jjukira twali kanoni mukazi ng'ava Butambala n'agamba bukyanga tulaba Gomba teri Gomba tefunako muntu alina ddoboozi nga mwana oyo nagamba nti bwe mmanga muli kyabubaka ba Parliament nga mwagala ddoboozi yammwe kuwulirwa eddagala liiri mwalifunye nange neneyongeramu amaanyi nenkola nebitakoleka nkutte kuba kale abayoganda tetame milioni 15 balisaayo buli obadde obiraba kubanga ekkuba ero liguyisa abantu bangi nkoze ebintu bingi obuterekereza olwa statement byonna nembitwala naye nga njagala kukola bintu neyongeramu amaanyi seebakana nti
sebaka nkola kenfunyeko nentwala abantu babeere bulungi olw'ekigambo nti abantu bakitegedde nti bakubye mu ttooki nti nze ayinamuko ku ddoboozi kakati kyensaba kyekino nga bwe mbadde mbagamba nti baganda bange bensingako ne bennenkana nabo abasinga ne bakulu bange abaagaliza Gomba ebirungi munneegatteko mu nsonga eyo ey'okugyamu omusota n'amagi tujjemu byonna tubyere tufune Gomba entuufu kubanga tosobola gamba muntu gwe jangu weesimbewo ngaye talina kirowoozo noga nti gwe jangu weesimbewo bakutegeerere ng'oli ku bibye noga nti jangu weesimbewo twagala simanya omukulu tegufa kati byebiki ebyo Gomba yansikirana oba okitegedde ebyo muze mubyogera ate Philip ankubuulire yadde tuli ku TV njagala namwe muyimirirenga mbasaba okujjaho nga namwe mwagala kulya mu Gomba olukwe that one is okay ekitasoboka okitegedde naye muveeyo ku nsonga ezitugatta awamu amazima Katonda mulanga kijja kunsanyusa Philip mbadde nga njogera nti nawe olumu buvaako nompisaamu eggaali okitegera nompisaamu eggaali naye nze siva ku mulamwa kati nze ntunuulira buli obulungi Philip bwe yarankoleddeko ebibi ne mbiteeka ebbali bwe ntunuulira obulungi oba butono butya guyinza okulaba nga butono naye nga nze ewange bunene kitegeeza kinene nnyo abantu nebakusinkira message nti Philip akuyisizaamu eggaali Wanza omukulu naye enjala emiyiseemu ku kasoda nyota ate nga okubira ndayiro olunsangaazi atigala muyisamu onalebo wagwani naye akazibwe kati obiraba tebiggwa leero tebiggwa manya abalonzi bamba bayitamu mbadde ku mbaga yakyali wange mbadde mukwajira ka boyi wange naye kati olaba twogere ku mmande kati ngate nga mamanyi nga aluse erinye kamulumberi kati kamulumbemu wano saaza kasuko bona kasuke Nana bangaruwa ngamba. Owange some number ya Airtel. Munange number ngisomye. Kali kyekiri kyanna kyenkugambye. Nze mugomba ndafuuka project. Abantu bandira. Era tufunirako. Era nga nafuna obulungi nakwocha. Bwe mala okwocha. Kati babonjo kya. Olusi sifaayo. Oga musajja kategera funa yo mugazi. Muto wange kasaalidde muko. Naye kirungi omwana odakoma ku mulamwa. Goto. Echa tutamugati katete kuwedde olwaki sivaayo. Era zebatuka mukatenda banga ngulidde omukuli yakutaddeko gutuuse ogutuuka. Ngokome wawaka wa. Ngokome waka. Kati kyovola ba. Nze sina mpala ne permanent. Ne bosanga omuntu nga mpisaamu eggaali. Enkyo osanga tuli bwe tuti. Kati nagwe tulinze. Tulina gwe tulinze. Omumanyi kati mulinde mutumwe mulinde kata kyambuza project era tujja kuba tuliawo ng'agamba ojja kakasa naye ate era njamwero kaminga kati on a serious note tunyumiza amaako naye nkye mbadde njagala muganda wange Philip olwokubanga nti mwe Mukama yabawa mwina amawulire tewali kisinga amawulire mu generation eno generation eno tekyali eri analogo okitegedde eno tutambula tugenda mu maaso digitalization nga bw'okyogedde kakati nze wembeera nyinza okwogera ekigambo naye gwe nnyamba okukola ki okyongerayo nti ali ekakomo n'akitegeera mpaka n'ali ekiduumuule eri gye babatiriza Ssaabasajja Kabaka ekiduumuule bayitayo ndoddo mukimanyi mbanga Beka yanyumizaako ne sifunanga mukisa gumanya cyane nenga yangamba kiduumule nagenda okwekitiibwa sekendi Katikiro Sofia Command deputy Katikiro bamuzaaleyo Haji Kawasi ne video nzina ne mugamba Haji tuswala Haji endoddo gye babatiriza Ssaabasajja Kabaka weetaagawo ekijjukizo oba ekitundu ekintunga ekyenjawulo kitumule ku kitundu kya kiduumuule Kabaka yava mu Kabaka wa Buganda kati yafuka olwokubanga abaana abawangalya n'abazalwa mu Buganda kati bali nsi yonna kati n'afuka wansi yonna Kabaka wansi yonna kakati niwo ba America nagamba nti waliwo babatiza Kabaka jukira nti obeera n'olabawo okitegeera nti we wano ne wamuweesa ekitiibwa ate ntugamba tusonda ssente za kola kifo ekyo
awo oba ojja kulaba kibayita essente ate twagenze wano twaguza emijozi za milioni 5 plus twatulabye nze nzirukidde emyaka 9 oyo mwana Bejira Sam wow ekifo honorable Nava kiyajjamu luli kirabo Agnes kyamulyako kakati Bejira Sam kyazzeemu bamuzaala kyayi mutabani w'omuyima oba patroni wa tiimu ya Gomba Lions gwe bayita Dani Mwesije naye akaana ako kamalayo tugenda kawagira nnyo ate ngenda kakugattako yangu watulwa kalungi kamalayo kagondenga nonya mangeri je kuddukako nembula bana ndale bonkabya ayina ebintu biri omwana Dan gundi Bejira Sam ngovuddeko ekye sente osobola kuba ne sente nga tolina bukulembeze bulungi ali social ate kakakamu down to earth awuliza betu mugamba nga ffe nga bakulu be naga babo batoza awo twagala awo baba kubanga ng'omuvubuka ali mu myaka ndoza nga 22 mugumu muto nnyo namulabi kati abana ebimusomooza bingi ebimugugula naye bwabanga kati ekyonyi talina malala kati awo nzibu yankwatidde kati akwatagana nange nantuza omuntu alina amalala sikwatagana naye ntebiriggwe ebyange akalowoozo bannagomba bwe tuba tukuba omusota n'amagye tugaase bano abantu baleke kukola pipeline baleke kuzimba Bwakabaka muki mu Gomba yaffe mwekate kona lebondayiro nga bwabagambye mu mbeera yonna eddoboozi nga tajja ddyoogero omu naye bwamunaba mwenna mwegasseko ne libeera wamu kitegeeza nti tugenda gufuira omusota n'enkata yago nawe gubadde gutuula mu Gomba gukole ki olaba kyoba okukatiriza kyekino tuli mu kuba layini y'abayaaye yabafere district yaffe efuna sente ennungi sinza gamba nti ezimala ennungi eziyinza otutwala era zituukira ddala naye ekizibu honorable Sazi kyakoze makati bwe tuba tudiscussinga tetwagala personalities awo tuba tugenze overboard naye ekizibu kyenda oyinza n'okumbuuza lwaki kyekimulemye kyoyagala ekyenjawulo kiremye Sazi bw'otegeera nti olondeddwa abantu ate nga ne sente bwe zijja tugeze ku gundi ya kaawo akawunti ya kaawo neya chairman basignatory ate muwe wa musolo sindi omuwe musolo gogirengera tuze enkiiko yogere n'aba obagambe nti keke yagomba tugitemye bwetu gwe tofaayo kukyawa niye abantu bagambe nti oyo yazibye ko tofaayo kukyawa lwobeera ku mazima oba ogafiirako gwe gayimirireko okitegedde kati nze mbiraba naye kati ndayiro waabwe nga bw'omumanyi kati ne batandika katembo anti oluma kutta nga nange nemanyi nga nina omumwa nga sisirika ogamba nti nga njasama oli baba ne mubambo kano mboka wayagala kufuluma n'ebibiri alagawa ebyo binzita simanya LS5 office ina kyeremedde ebyo binzita ebyo binzita kale banagoma bakoba otumirako onalivo njagala okubebaza abalabi n'abawuliriza ba Agda Live eddoboozi ly'eggomba njagala okubebaza muganda wange Philip Kazibwe webale nnyo enteekateeka eno nenebaza ne muganda wange gwokola naye next of kin MD ate nga meya to be tumupike wamutadde munno omutima mwana tatya tumupike namwe walukaga golombo mananga gwe fisirika tumukwatireko ngabwe kitagisa we mutambula ekintu kino mutambuza bulungi amen tubeera awo ngulunsi tweboyeemu naye oba otambuza ku social media ogenda kulanga ogwa ku video ya Agda Live nogamba kandabeko ate ng'ensonga zikwata kuki kugomba ate ne bw'obanga oli Kampala ng'oba wooli ogenda okulaba ng'otegedde ekifa ewaka kati eyo nsonga nkulu nnyo era ffe tukitwala nga kintu kya bulijjo mwebalire ddala naye tulina ekibiina ky'abaana b'eggomba nga kikulemberwa pulezidenti waffe owekitiibwa Ssaalongo Ssemata Munnagomba twamulonda ffenna okuva Gomba weetandikira mpaka weekoma yonna neemuwa akalulu mu bujjuvu
tewali kyagamba. Aha. Kakati njagala okumutumirako n'abantu bonna bannagomba bakulembera oba bwatukulembera. Timwebale kubaayo era nze mwana wa Ndahiro Albert owawaaka omwana w'eggomba. Nkubuulidde amannya abiri ye gaava. Owawaaka yali mukazi waawo Kimpenja n'okufa yafa. Gomba oba omwana w'eggomba mupiira gw'amasaza ku Buddu nga bagamba nti akasajja ako temulaba kanagomba ako si kazannyi si katendesi naye kanyiga amapeesa bwe balaba security bali balowooza nze njireese ku mupiira ogwo balowooza security nze njireese kuba bandaba nga njogera ne DPC nayogera naye ge mazima kubanga DPC oyo waliwo bwogenda Buddu waliwo saidi eri waliyo ekigundi waliyo sengenge abaana bamwasa ababuddo sinza kuwayiriza ne bagala okuyingira mu kisaawe DPC okutegeera nti tempers ziri waggulu kati nange onenyiga amapeesa awo nange nendabula kubanga naye saagala njoga twali bagenyi bugenyi nga toyagala abaana batisibwe ate gino emipiira gya Ssaabasajja Kabaka olwokuba tugitugatta ate gitunyumira bwe mubaamu abantu abafa mu ngeri y'ekijege bayinza n'ogiyimiriza okitegeera ate ffe tufiirwa okitegeera kakati nze nayimirirawo ku lwa Gomba nga baana baatidde ninze banda bali mu kisaawe wakati nekwekyo waffe ne bamukuba n'ebifaananyi weebiri Sekabuuza Felix bamukuba negwe wayimirira wakati nze nayimirirawo bwe nti nga sikola fujjo bwe bajja nenjogera nabo bulungi nabo ne bampuliriza baŋŋamba siina buzibu nembeera ku taaki amannya abiri wogafunira kakati mulimu ate eddala libayita Kavalo sali kugambye lya wano linoonya ssente lyava ku Chelsea omuzanyi Ricardo Kavalo kati Uganda linoonya ssente omukulu yagamba nti ekibuga twakyagala ne tukituma n'abaana baffe nkutidde office yiyo njiraba office najikola naye nga sigikoledde nze ne banagomba bwe bansanga we batuukira basobola okujja kati banange ne mutalonda muntu ng'ono alina naye mutuukira kuba nebya mipiira ndaba abasinga bajja nnyo wano bajja waliwo edduuka lya sports toddayo nga tolina mupiira egamba ebintu bingi bye tukoze nze byange byeyogerera nze bwe mba nina abantu 10 bwe mba nina abantu 5,000 mu Gomba East si balonzi ng'abantu emitwalo bwe mba nina abantu 5,000 bakadde kukangambe 10 bagomba yonna ndoza tugenda 2,000 ndowooza kaba mba nina abantu 10,000 mu Gomba East nina personal touch n'abantu 6,000 muntu ku muntu bw'oba olina abantu 10,000 mu Gomba East si balonzi si balonzi abantu kuba nze sibuuza oli mulonzi batoli mulonzi nze sibuuza kuba nkimanyi nti omulonzi akuwa akalulu kamu ate omuntu omunonyi w'akalulu akunoonyeza obululu obusuka 10. That's the difference. Okitegeera omulonzi aleeta kamu nze fire ndeeta kamu naye ate seŋŋamba nkunze kunga nenkunga ekyalo kyonna ekyekako mu kirondo kakati ogambye nti oba nina abantu 10,000 mu Gomba East nina personal touch n'abantu 6,000 emitwalo ena gyekitanaba kusisinkanako nkuwabwa example anti ngezeza kati ekyo bweru wabweru ne mu Gomba wakati ebweru mu Gomba n'ebweru wa Gomba tokolinze ku masaza kati kyova olaba nti ate ku egyo emitwalo 6 personal touch manyiko emitwalo ena linnya muntu ku muntu linnya emitwalo ena ebiri gy'otamanyi nnyo nti kibuuze Kamulegeya okibuuze Martin Gwentambula naye okibuuze Mubiru Benoni Afande okibuuze n'embaziiro oyo Salongo Mbazi naye kimubuuze okibuuze Anko Mute okibuuze Balamu okibuuze Salongo Semata okibuuze n'abamanyi bonna ne Aiza gwe nasoma naye kuba yakimanyi nnyo nti ze nsanga obi wange gwe mmaze emyaka 2 nga tuli mu primary nga simulaba ne mugamba ogamba otya Mukasa oba ne mugamba ogamba otya Alani bigwa bitya kati ze nina memory mukama kiyamba memory psychology oli gwe wasoma ate bongo banga manyi civil drugging anganga nako ate bulimu n'akenyanja kenyanja yawamala machala agamba machala kamachala
naye nga toyanza nnyo Honorable toyanza nnyo mwenna abadde batulaba oyo abadde Honorable Albert bakuba sibeebazizza odaga bebaza njaga kwebaza ow'ekitiibwa Kitunzi omwami wa Kabaka atwala essaza lyaffe ery'Eggomba Kitunzi aliko omujja nakulaba ngo nakaanekanye ku lunaku lwe atukoledde ebirungi bingi nalabye agudde woofiisi ya bannamawulire atukoledde ebirungi bingi byesinza kubuulira naye nga bw'okyalayo ku ssaza osobola obbiraba n'atukumaakuma n'atuyigiriza okwagala essaza lyaffe ng'atuwa emisomo almost buli period yonna yonna gy'abakoze eki gy'abaloweza naye ng'ate ng'agiwa mu groups abavubuka abavudde mu buvubuka abakulu n'abakadde ebyoto tebiva ku ssaza ate mu magombolola ag'enjawulo ate n'obukulembeze baffe w'amagombolola nabwo bulungi ow'ekitiibwa Ssaabawaali ow'ekitiibwa Mumyuka Mpenja Ssaabagabo Kabolosoke Ssaabaddu Maddu bonna bali bati okitegeera ebintu bitambula bulungi ntumiddeko vice wa Kitunzi omwami Moses Buzigi second in command first in command we Maddu ono second in command mwana waffe ddala kyonna kyekiri Buzigi kutumiddeko musajja mulungi nnyo pole kakati abantu bonna abenyigira mu misinde gya Ssaabasajja Kabaka twagala okubeebaza ewaffe Gomba kyali massive nnyo naddukira mu magombolola aga woddukira nakulabye Kanoni nasookera Mpenja nasimbula Kiriri nembatuusa mu Ndagga nenkuba revansi nengenda ku ssaza nasanga banatukumaliriza nga bamponye ko Ssaabawaali ndahiro tukuwonya olwaleero waliwo tutta luli era nkomyawo abusongerako nenga naye toyanza nnyo temujjanga okwo tuyanza nnyo ababadde batulaba n'abongedde okubeera wamu naffe mwongere okutambuza emboozi nga zino mwongere okusharinga mwongere okulikinga n'okutuwaayoko ku bucomments obulungi nga omukulu ng'ono Honorable leero mumulabye ayogedde ku lugendo lwa 2026 ayogedde ku bintu bingi nnyo n'ekisinze kyonna okumanya amannya ge tubadde wano emyaka gyonna ffe tumuyita waawaka tetumanyi amannya ge bulungi era gatunnyonnyodde era twebaza nnyo Mukama tusobozesezza okubeerako naye leero tubagaza kisinga Ssaabasajja Kabaka awangaale emadi ku kamera mbeere bulungi